يا نفس إن لم تظفري يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuvu oyakyakumye nze naawe okulaba ng'olwaleero tukyalimu abo abassa nga si kwagala kwaffe, si kutetenkanya kwaffe, si kuba nti nze naawe ffe tusinga okuba nga tukola obulungi, walakinna hadhihi rahmata Allahi, naye wabula kuno kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwabawadde buli muddu gw'aba yagadde mu bitonde bye. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala era tumusaba atuwe obulungi mu bulamu bwakyatuwadde, kubanga sayyidun ni'am, kyekyengera ekiri waggulu w'ebyengera byonna, kyekyengera ky'obulamu. Allah aba kyakuwadde ekyengera ekyo kikole, okoleremu, mwebaze ate okole ekyo ekikusuubirwa okubanga kyotekeddwa okukola mu kyengera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde. Amannya Omar Sulaiman Kasule, akutwala mu irimu eyitibwa obusika obw'eddiini ey'obusiraamu bi'awnillahi tabarakahu wa ta'ala. Pangalira kawempe ga bulijjo era ninawo ku ofiisi bwe tukolera ku nsonga ezo ezikwatagana ku busika. Mwenna abalina obuzibu mu busika, abalina obuzibu mu kutegeera ebintu ebyo, abetaaga okugayidinga oba betaaga okuba nga mulungamizibwa, musobola okuba nga mutusisinkana ku ofiisi yaffe, oba musobola okuyita ku nnamba zaffe ze tutera okuba nga tubawa omuli 0703337998 oba 0772861687. Osobola okuba nga oyitako n'obuuza ekibuuzo. Omulundi oguwedde nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti twatambula mu kye bayita ekiraamo, however era byetugenda okusoma biri mu layini eyo, newankubadde nga tuli mu kiraamo kyennyini twakimala, naye tukyagenda mu layini egyo insha Allah tujja kuba nga tutambula tweyongereko mu maaso akatono. Mbakakasa nti ebiraamo weebiri eri abayagadde okuba nti akifuna osobola okuyita ku nnamba z'essimu ze tusomye. Ayagala okuba nga okifuna ekiraamo nkiddamu osobola okuyita ku nnamba z'amasimu ago, n'akyagala ng'okyagala kuba nti ate okifuna mu soft copy era osobola okuba nga ate oyita ku ssimu zeezimu, osobola okubeera nga bi'idhnillahi wa bi'awnihi ofuna ekiraamo ekyo. Insha Allah abali naddala ewala bannaffe abali mu nsi ezeesudde osobola okuyitako n'obeera nga ate ofuna ekiraamo ekyo, nekisobola okuba nga kituuka ku bantu bayitirivu nnyo nga bwe tuba tusobodde okuba nga ate tukola kitukwasaganya. Olwaleero insha Allah mukkirize tugenda kuba nga ate tutambula ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero gwe bayita okumanya ebintu ebitaano ebyetteeka okukolera omuntu yenna abavudde mu bulamu bw'ensi. Kye tumanye ekituufu nti omuntu bw'afa, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatunnyonnyola era n'atulaga ma yajibu ala al-muslim ma yufalu lilmayyit al-muslim min al-arba' ashya aw al-arba' allati tuqamu biha ala mayyit al-muslim. Ebintu ebina, waliwo ebina ebyetteeka ebikolerwa omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi naddala nga musiraamu, ate bino bye twogerako ebyetteeka ebitaano nabyo birala. So ebina mu kutemeratemeramu okubeera nti ate tutegeera mu bintu ebina ebikolerwa omuntu ze tutinda basics omuntu ezimukolerwa omufu al-mayyit al-muslim aw mawtu al-muslim, omufu yenna abafudde nga musiraamu, mu bintu ebimukolerwako emikolo ena egisookera ddala mulimu kye bayita ghasluhu, okunaaza omuntu oyo kubanga anaazibwa. Ekyo ebimu ku byetteeka nabbi byatugamba. Era omuntu yenna omusiraamu afa naaba nga tanaaziddwa ng'ali mu mbeera eteekeddwa okuba nga enaazibwa, wabula ntamunaaza, tufuna omusango ffenna ababeera baliwo. Nkiddamu nti mu bintu ebina Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yatukakasa nti bikolerwa mayyitul muslim aw mawtul muslim ghayra shahid, omuntu yenna aba afudde nga musiraamu nga tafiiridde mu lutalo lwa ddiini ey'obusiraamu, omuntu oyo akolerwako emikolo ena. Emikolo ena gino njagadde ngibawe tubeere nga tujawula ate ku bye tugenda okusoma ebitaano ebiteekwa okubeera nga bikolerwa omusiraamu yenna.
ebintu bino ebina tugambye kisookera ddala ghaslul muslim, omuntu yenna bw'afa anaazibwa, omusiraamu naddala nga tetunnaba kubanga tumuziika. Ekintu ekyokubiri kye bayita kafanuhu, omuntu oyo ateekeddwa okuba nga azingibwa era tesobola kumala gamutwala bwe tutyo nga tumuwalawala okutwala okugenda okumuziika nga tetunamaze kubeera nga ate tumukola ki, nga tumunaaza. Ekintu ekyokusatu ekimukolerwa as-salatu alayhi kwe kubeera ng'omuntu oyo asaalirwa, era ateekeddwa okubeera nga asaalirwa singa aba amaze okunaazibwa, asaalirwa oba okunaazibwa oba okutayammamisibwa, kitegeeza kisinda mu condition omuntu oyo mwaba afiiridde. Ekintu ekyokusatu as-salatu alayhi, kuba ekisoose tugambye aghasulu okunaaza, ekyokubiri tugambye kafanuhu okumuzinga mu ssanda, ekyokusatu as-salatu alayhi aw as-salatu alayha, omuntu oyo ateekeddwa okusaalirwa, muto mukulu oba mukyala oba musajja, asaalirwa mu bintu ebikolerwa ku muntu yenna aba afudde nga musiraamu. N'ekisemberayo ddala dafnuhu, okuziika kw'omuntu oyo, era kuliko empeera nnene nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kumbi yayogerako ku muntu yenna abeera aziise omufu. So lahu qiratan, yayogera nti omuntu oyo alina empeera bbiri. Wa qiratan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal qiratan, n'agamba nti fa innaha mithlu al-jabal, ay jabal Uhud. Yannyonnyola sallallahu alaihi wasallama n'abaga nti abange bwe bamubuuza nti qiratan kye ki owange omubaka wa Allah, n'abannyonnyola n'abagamba nti qiratan gye twogerako yeeyo empeera omuntu gy'afuna agenza okuziika omuntu nga yenkanankana olusozi Uhudi emirundi ebiri. Wallahi alhamdu. So ebyo byebina ebyetteeka ebikolera ala mayyit al-muslim, omuntu yenna aba afudde nga musiraamu okuba nga bimukolerwako. So bino bitugenda okulaba olwaleero kkiriza bigenda kubanga bikwatagana ku ebintu ebina ebikolerwa omufu singa aba afudde. Bino nno byenjogerako bwe twadde tusoma ekiraamo mu paati ezaayise wiiki eyaggwa oba wiiki ezaggwa olunaku lwe twasembayo kusisinkana. Ebyo bye twasoma byali bitulambika nga bitulaga mu bimu ku bintu, kubanga ekiraamo kiri nabagamba nti kyakolebwa nga kisinzira ku bino ebintu ebitaano. Nze naawe ku ffenna abaasose okuba nga ava mu nsi, engeri gyateekeddwa okuba ebintu ebyo nga bimukolerwako oba bimukolerwa nga twasinzira ku bintu ebyo ebitaano, era ekiraamo bwe kityo bwe kyakolerwa. Kakasa nti ekiraamo abasinga obungi twakitegeera era kyatteeka, buli omu ateekeddwa okukikola. N'ekyokubiri, besisi y'obusika yonna gy'onoolaga, wabe wano ewaffe mu Uganda, wabe mu America, wabe mu UK, wabe Congo, wabe luddawa, bonna abasinga obungi babeesengera ku kiraamo. Era I'm happy nti waliwo research zitugenze tukola ebisinga obungi ebibiina bingi gye biri mu nsi ezimu ez'enjawulo, nga kati mu UK waliwo bayita ba will solicitors gye bali batambuza emirimu egyo, era nga nabo basis on sharia, bonna oba basically they are basing on sharia laws, bagendera ku mateeka aga sharia nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagalambika, era nabo ne basobola okuba nga batuukiriza amateeka ago nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagalambika wamu n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mucho mukkirize mpola mpola insha Allah tugenda kubanga tutandikira ate ku bimu ku muntu bye bayita gye tuze al-huququl khamsa, ebyetteeka ebitaano ebikolerwa omufu. Al-huququ al-khamsa, ebyetteeka ebitaano ebikolerwa omuntu yenna aba afudde. Angambye nti bwe tuba tutunulidde ebintu yata'allaqu bi tarikati khamsati huquqi murattabatun, omuntu yenna bw'aba afudde alina ebintu bitaano ebimukolerwa ate nga byonna kaŋŋambe nti byasengekebwa biri mu layini eyaki, biri mu layini oba byasengekebwa okusinziira ku madaala gaabyo. Ekisookera ddala mukkirize kye tugenda okutandikirako kiba kiyita mu'natu tajhiz aw mu'nu tajhiz. Mu'nu tajhiz, ekigambo mu'nu tajhiz kitegeeza ki? Kye bayita mu'nu tajhiz kitegeeza agambye nti hiya kullu ma yahtajuhu almayitu min hiini mawtihi ila an yuwariya fi qabri aw an yuwara fi qabrihi, ebintu omuntu bye yeetaaga bagaye mu bintu ebitaano tutandikidde ku kye bayita mu'nu tajhizu. Kye bayita mu'nu tajhiz kye tunnyonnyola agambye nti hiya kullu ma yahtaju ilayhi aw ma yahtajuhu almayit, ekintu kyonna omufu ky'aba yeetaaga
min hini mautihi okuva ku wafiiridde oba mu kaseera kafiiriddemu ila an yuwara fi qabrihi okutuusiza ddala lwayingira entaana ye. So ekinjagala mukitegeere. So kye bayitamu unutajhiz tekyawukana ne kisookedde kubeera nga tunnyonnyola wali eri mu bimu ku muntu byakola ki ebimukolerwa. Byonna kitwale nti kye bayitamu unutajhiz bye bintu ebina byenva okunnyonnyola min al-huquqi al-khamsa mu bintu ebitaano ebyetteeka ebiteekeddwa okubeera nga bikolerwa omuntu yenna oba bimukolerwa oba nze naawe singa omu kufa aba afudde ateekeddwa okuba ng'akolerwa ebintu ebyo bitaano tubimukolera. Ebitaano bye tumukolera ebina biri bye nasoose okunnyonnyola byonna bigwa mu kino ekisookera ddala kye bayita mu'nu tajhiz. Mu'nu tajhiz al-mayyit kitegeeza nti huwa kullu ma yahtajuhu al-mayyit omufu kyonna ky'aba yeetaaga min hini mautihi okuva mu kaseera waafiiridde ila an yuwara fi qabrihi okutuusiza ddala ng'aziikiddwa mu ntaana ye ekyo bayita mu'nu tajhiz. Mu kutematema tugenda kuddamu ate tubeere nga tutematema ku bintu bino. Gamba nga tulina kye bayita mu mu'nu tajhiz min thamani ma'i ghaslihi oba min thamani ma'i ghasilihi nga tujjamu mulimu omuwendo waliwo omuntu nga waafiiridde amazzi tugagula buguzi nga amazzi geetaagisa kale ne bwe gaba ga ttaapu nga getujja okozesa nga tulina gagula buguzi so ssente ze zigenda okugagula yakisookera ddala mu mu'nu tajhiz. Mu'nu tajhiz mulimu ebintu bina ebiri meja twagambye min ghasli al-mayyit. Kati mu ghasli al-mayyit tuyinza okuba nga twetaaga twetaaga kye bayita ma'u ghasilihi ne twetaaga kye bayita al-hanut pamba ne twetaaga kye bayita al-khirqa obuwero obukozesebwa obw'ebyangwe ne twetaaga kye bayita perfume atib ne twetaaga kye bayita sabun naye ng'ateeka okuba nga yeetaagisa fi ghasli al-mayyit. So kye bayita mu'nu tajhiz muyingiramu kye bayita okunaaza omufu. So amazzi agamukolako sabuni amugula sabuni akozesebwa n'ebisigadde wa kafanuhu wa hanutu okugula essanda z'omuntu oyo. So ate ne pamba asobola cotton yeetaagisa okuba nga tumuzinga naye yeetaagisa wa ujratul ghasil n'omuntu ono agenda okumunaaza naye kyekimu era naye bw'atyo asasulwa tusobola okuba nga naye agenda kubanga waakusasula era naye tumusasula. Wa hafri qabri n'omuntu agenda okusima entaana y'omuntu oyo era naye bw'atyo aweebwa empeera ye. Wa nahawi dhalika n'ebirala ebigatta ku ebyo bye tuyinza okuba nga twogerako ebiri mu layini eyo ey'okuba nti omuntu bw'aba afudde waliwo ebyetaagisa ebimukolwako eby'enjawulo. So lianna hadhihi al-umur min hawaiji al-mayyit olw'ensonga nti ebintu bino nga bwe tubimenye ebyowulira biri mu bintu omufu byasinga ennyo okwetaaga: okunaazibwa, okusaalirwa, okuzingibwa n'okuziikibwa bye bintu ebyo. N'agamba nti fahiya bimanzilati at-ta'am ebintu ebyo nga bw'obirabye ebina bwe mbikunnyonnyodde n'akatono ke nkunnyonnyoddeko bigwa mu kifo biri mu kkowa lya mmere nga bw'olaba nti gwe omulamu asigaddewo wadde okaabya otya n'okaabira omuntu ono ng'owulira akulumye ennyo naye ate tekijja kugaana kuba nti weetaaga okulya. Tekijja kugaana kuba nti weetaaga okulya oba okunywa ojja kusigala nga obyete. Kati nga bwe weetaaga okulya n'okunywa kye kimu era naawe ojja kwetaaga ate obeere nga naye ajja kwetaaga okuba nga azingibwa, ajja kwetaaga okuba nga asaalirwa, ajja kwetaaga okuba nga transportingibwa n'okuba nga aziikibwa. Hadha huwa tugambe nti innaha bimanzilati at-ta'am ebintu ebyo bifaananyizibwako n'emmere wa sharab n'ekyokunywa omuntu yeetaaga wa libaas n'omuntu naawe nga bw'olaba bw'otasobodde kuba nti otambula bwereere paka kugenda ku mulimu ogwo gy'olaze n'omufu ono ajja kwetaaga essanda ate ezinaamuzingibwamu okusobola okugenda mu maaso g'omuleezi we nga naye azingiddwa bulungi mu ssanda ze mwateekeddwa okuba nga ate mwana wattu aziikibwa. Mbozzi ate ekirala kituyita wassakanu lilmuflis n'omuntu yenna omwavu era naye mu bintu ziyita basics ze yeetaaga mulimu kye bayita assakan. Omuntu oyo ateekeddwa okubeera ng'akola ki ng'ate naye ateebwa mu nnyumba oba ng'afuna kye bayita shelter okuba ng'afuna ennyumba mwateebwa oba mwabeera mwasobola okuba nga naye bw'atyo awangaala ne baki ne banne so oba mwawangaalira.
so n'olwekyo ebyo bye tugambye bwe twali tunnyonnyola ekiraamo kyaffe ku ntandikwa twakinnyonnyola tugamba nti ekiraamo kyaffe kitandikira ddala nga kinnyonnyola omuntu bw'aba afudde ng'atulaga baani abagenda omumunaaza wagenda okuziikibwa ebigenda okukola ku maziika ge ebyo byonna bigwa mu byayita mu'natu tajihiz oba mu'nu tajihiz ebintu byonna ebyetaagisa okupreparinga omuntu oyo okutuukira ila an yuwara fi qabrihi okutuusiza ddala lwe tumuteeka mu ntaana ye. Naam, mukkirize tugende ku kyokubiri kye bayita ekyo nkimaliriza ekisookera ddala kiwedde kuba tugambye tusoma ebintu ebitaano. Mu bintu ebitaano gye tusookeddeko bakiyita mu'nu tajihizu. Mu'nu tajihizu kitegeeza okuteekateeka omufu. Tugambye kye bayita mu'nu tajihizu byebyo omufu byonna byaba yeetaaga okuviira ddala waggiddwamu omwoyo oba okuviira ddala ku lunaku mu kaseera waggiddwamu omwoyo okutuusiza ddala ku kaseera lwagenda okuba nga ate assibwa mu ntaana ye. Byonna ebimukolako awo byonna mu bintu ebitaano. Era kano nako nja kwogera nga bwe tunagenda mu maaso. Al-ulamau qaalu abamanyi baagamba nti yustahabu an takuna kullu tilka mimma yahtaju ilayhi al-mayyit min maalihi. Ebyo byonna oba kyatteeka sina yustahabu naye lakinahu yajuz wa huwa wajib idha wujida an-nafaqa. Si omuntu yenna bw'abanga afudde ebintu bye byonna by'aba alese mu maali gy'aba alese kiba kirungi ebyobugagga bye ne bibeera nga byennyini mwe muva ebigenda okuba nga biteeketeeka omuntu oyo mu kukola mu maziika ge n'ebisigadde. Mukkirize ate tugende ku kyokubiri kye bayita ad-duyunu al-muta'alliqatu bi'ayni tarika. Omufu ono bw'afa aba n'ebintu by'aba alese ng'oluusi si bibye kubanga abantu bangi oli asobola okulaba nga oli mwesigwa n'akulekera ebyobugagga bye. Omuntu asobola okulaba nga oli mwesigwa n'akuteresa ky'aba akuteresezza kyonna. N'olwekyo n'omufu ono naye bw'atyo omuntu yenna bw'aba afudde mu by'aba alese musobola okuba nga mulimu ebintu ebitali bibye. So babiyita ad-duyunu al-muta'alliqatu bit-tarika. Duyunu al-muta'alliqatu bit-tarika oba ebintu ebisobola okuba nga bikwatagana nga bibanjibwa mu ebyo omufu by'aba alese ebintu mejale agambye nti hiya tashmulu duyunu al-muwathaqa aw al-mawthuqati bi'aynin marhuna. Ebyo bikwatagana ku bintu biri byennyini nti mmeeza, simu, biki, kitanda oba ssente enkalu omufuzi aba alese nga waliwo ezaalekebwa ezitali zize nga zaamukwasibwa min al-maali nga biri min maali al-mayyiti nga biri mu bintu omufu by'alese. So ffe abakuuma ebintu ebyo oba ffe abalina obuvunaanyizibwa the administrators abantu abasigaddewo ng'ababirizi by'ebintu ebyo tuteekeddwa ebintu ebyo okusooka okubizzaayo eri bannyini byo nga situnnaba kwetantala kubanga ate tugaba ebyobugagga by'omufu ebyo by'aba alese. Kyava agamba nti wathamanul mabi'i bingi tugenda kubanga tubiraba mulimu thamanul mabi'i lam yastalimuhu al-ba'i. Mulimu ne ssente omuntu singa mathalan omufu ng'afudde naye ng'abadde alese ebbanja ku dduuka ng'alina gw'abadde aggyako ebintu ebyo bikwatibwa ne bibeera nga bizzibwayo oba ssente ezo z'aba alese yeewola ku dduuka ly'omuntu omu ne zibeera nga zisasulwa mu butongole eri oyo amubanja zijjibwa mu byobugagga by'alese. Kyova olaba kirungi nnyo omuntu bw'aba afudde ebyobugagga bye byonna ne bisooka bizingibwako ne bitagabwa wadde okubeera nti byetantalwa kubanga mu bingi by'aba alese ebyo mubaamu bingi ebitali bibye bye tulina okusooka okuba nga tetukiriyalinga. Ero procedure gyenkuwa omuntu yenna nze naawe bwe tuba tuvudde mu bulamu obw'ensi buno giteekeddwa okugoberera mu mbeera y'okubeera nga ate omuntu oyo okutuusiza ddala ku kisembayo. Naye ekyenjawulo ate ekibi ennyo kwe kubeera nti omuntu bw'ava bw'ati mu nsi tubeeraawo ng'agaaso tugakanudde, tubeeraawo nga ffenna tweswanta, tubeeraawo nga ffenna twesunga nti akutuka ddi emmotoka njeddize, akutuka ddi ekibanja ekyapa kyennina nkisirikire, akutuka ddi ssente ziri ku akawunti nsobole okuzeddiza kuba nze mbadde nzimanyi nzekka. Naye nno bwekityo nkutegeeza nti omufu bw'aba nga afudde bino bye bintu ebivunaanyizibwa ebintu ebitaano okubanga bikolebwa mu byobugagga bye byonna by'aba alese amakulu byonna biriiringa na maali. N'olwekyo mu kyo kye bayita ad-duyunu al-mursala ad-duyunu al-muta'alliqatu bi'ayni tarika ebintu ebyo byalese emmotoka ettaka lyalese ebibanja byalese amayumba galese byonna nga bw'aba abirese ebyobugagga ebyo biki ebitali bibye biki bye yagula nga teyabimalaayo
biki byonna tugenda tubyetegereza ne tubeera nga bwe bityo tubizza eri bannyini byo. Kyava tugamba nti thumma al-huquq al-muta'allaqa bi'ayni tarika zino zoga nti ka akarasi agamba nti ka ra'asi jinayati al-'abdi. Obadde okimanyi nti singa wakeera enkya n'otemako omuntu omukono olina omutango gw'olina okuwa, olina ebbanja olina okusasula omukono ogwo. Obadde okimanyi nti bw'oba wagenda n'osalako omuntu ennyindo oba wagenda n'omufumita olina omutango gw'olina okuwa. Obadde okimanyi nti bw'obanga oli omu ku batta omuntu sababu nga watta omuntu oteekeddwa okumusasula, naddala nga idha kaana qatlul amdi nga wamutta nga ogenderedde 100 naqa oteekeddwa okuwa eŋŋamiya 100. So ebyo byonna obadde obimanyi nti gagamu ku bangi agakubanjibwa mu by'obugagga by'oba olina. Abantu bangi abagagga muli eyo abalina essente abamu mutta abantu, ne bw'oba mwanawo nga gw'omusse oteekeddwa okuwa eŋŋamiya ezo. Eŋŋamiya ezo toziwa togwa nti olw'okuba nti yegwe liri tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala. Owulidde? Allah subhanahu wa ta'ala yakitukakasaako dda, ne bw'aba mwanawo nga gw'osse mu butakutta gw'omuzadde tetuyinza kutta, naye ate otoola ddiya tekuggyibwako gwe mutango Allah gwe yakukakasaako kubanga ate ogutoola n'oguwaayo eŋŋamiya ezo 100. Era oziwaayo olw'okuba nti atlafta nafsan, kuba ogyewo omwoyo. Kati bamukyala bameka abali abajjamu embuto, ng'embuto ze bajjamu zaatuuka dda oba zaatuza abaana abaatonda edda, ziyita ku myezi 5, ziyita ku myezi 4, ziyita ku myezi 3, kuba omuntu kasita aweza emyezi 4 mu lubuto already aba amaze okutonda. Ennaku 12 Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yatugamba. So ennaku 12 gye myezi 3 n'ennaku 10. So tugamba gye bbanga ly'emye kuva mu myezi ogwo gw'okunawo oguyingidde omwana oyo aba atonze. Era bw'ogezaako n'ogenda ojjamu olubuto qad ma'ni fa'alta al-jinaya kad ajanta ila aw ala nafsin, obeera okoze otya, obeera omwoyo ogulumbaganye era oba ogusse, nga kyatteeka oteekeddwa okubeera nga ate omwoyo ogwo ogukola ki, ogusasulira. Mukkirize abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tweyongereyo mu maaso. Agambye nti tuqaddama hadhihi al-huquq ala mu'nati at-tajhiz. Abamanyi batugamba, agambye nti ebintu bino nga bw'obirabye bye tugambye nti jinayatu ala al-'abdi wad-daynu alladhi fihi rahn, n'ebbanja lyonna eriri ku looni. Abantu bangi muli mu bizinensi eyo, muli mu malooni. Kye bayita looni nno nze mu ntegeera eyange, era bw'ogenda n'onoonyezaako mu dictionary, kiba kitegeeza something that brings an interest after. Kintu ekyo ekireeta amagoba oluvannyuma. Kitegeeza ki? Nti gwe wenna eyeewola looni, tukimanyi nti ng'oggyeko kyogamba tunagamba nti looni eri halaali oba eri haramu, kuba ekyo kimanyikiddwa nti anything that bears an interest above it, oba kitegedde, ekitegeeza that one is haram. Kibeera haramu, obeera oli mu haramu mw'otambulira. Bangi nnyo abalina amaduuka eyo, bangi nnyo abalina business gye mulina naye nga muli ku looni eziri mu haramu. Ne bwe ziba siringi 5, ne bwe ziba siringi 2, wali abantu abamu mulimba abantu eyo, bwe simanya musasula aba ofiisi, simanya jangu tukole naye katujja newola akasente naye ojja kuleetayo ka percentage katono kubanga tuzisasuza ba mu ofiisi. Gye muyiteyo hadhihi hila, obeera oyise mabega ga kubeera nti ate olya riba nga tomulidde indirect and tariqati ghairi mubashir. Kitegeeza nti oba oli ku riba naye nga tozze direct ozze indirect, eyo gye asigala riba. So tubakakasa nti bw'obanga weewole ssente ezo tetujja kuzisasula nga tuzijja mu maaliyo, ebbanja tulisasule nga bwe liteeka okusasulwa, kubanga gwe walyewola munnaye gw'osigale kuwera ennemba na misango gyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. So ezimu kukogola msala ku byayini tarika kwe kubeera amabanja g'oboolese mu looni ezo zoba weewola, wal qaddu n'eryo lye weewola erya bulijjo eritaliiko ki, ebbanja erya bulijjo eritaliiko interest, kubanga nalyo lisasulwa mu mbeera efaananako bw'etyo. N'agamba nti wa innama quddimat ala ma ba'daha liquwwati ta'alluqiha bitarikati haythu kanat muta'alliqatan bi'ayniha. Ebintu bino nga bw'obirabye bye twogedde, al-huquq al-mursala, al-huquq al-muta'allaqu bi'ayni tarika, ebintu bino bikulembezebwa olw'ensonga nti ebintu bino bikulembezebwa kibayita kumuna tajhiz. Tusasula amabanja gano nga bwe ng'ogedde agakwatagana ku by'obugagga biri nga n'okulowooza eby'okuziika tetunnaba. Olwaki? Kubanga batugamba abamanyi nti olw'ensonga ebintu bino bibadde bibanjibwa nga n'ekyokufaako tekinnabaawo, ate ekyokubiri ebintu bino biriko ababulondola bannannyini byo. Kale n'olwekyo tusooka ne tuyimiriza gwe tusobola okusondera okuziika
naye ng'ate amabanja tugasasudde. Kyova olaba nti ne kuva ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebiseera ebisinga omuntu yalwangawo okuziikibwa okutuusa nga bamaze okumanya amabanja agamubanjibwa gasasuddwa oba kale tegannasasulwa naye waliwo the other way oba any other way that we can clear them off those bills off oba waliwo engeri yonna gye tusobola okuba nga tusobola okukiriyalinga amabanja ago omuntu oyo n'asobola okugenda nga tewali kimubanjibwa nga tuyise mu kye bayita ad-duyun al-muta'alliqatu bi'ayni tarika nga tusasula amabanja agagabanjibwa omuntu agabanjibwa ku bintu byennyini byabalese. Agambye nti ekintu kino nga bwona kirabye otukinyonnyodde wa inda al-a'immati thalatha bwe tuba tugenze ku sayidi y'abaimamu abasatu ayitibwa Maliki wa Abi Hanifa wa Shafi'i rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز eri abamanya abasatu omumanya asooka ye Imam Maliki ba imamu abana betulina owokubiri Imamu Abi Hanifa Imamu Abu Hanifa naye bwatyo era naye agamba bwatyo wa Imamu Shafi'i rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim bagamba nti omuntu bw'abanga afudde nga situnnaba kumuziika omuntu bw'abanga afudde nga situnnaba kumuziika tetunnaba kuteekateeka byonna byakuziika oba maziika ge tusookeddwa kusooka kutunula amabanja agasobola okubeera cleared at the moment nga tunnaba kubanga tukola ki tumuziika ng'okubanga ebintu byalese nga tujjamu ebyo ebitali bibye kiyinza okubeera kad yakunu sa'am kisobola okubeera nga kiri sa'am naye bo bakyekkaanyaako ku mbeera intayassara fa ana aqulu intayassara nze ngamba bwe kiba kisobodde okwanguwa tusobola okukikola. However naye ate kubanga kiyinza okukontana ne sunna fafihi nadhar mulimu endaba ez'enjawulo. Intayassara bwe kibanga kyanguyo kubanga tukikola naf'alu dhalika tukikola lakin idha lam yatayassar bwe kiba tekisobose nga tekyanguye kuba for example ojja kulaba nti waliwo abantu abamu nga bagagga ayina amataka mayitirivu nnyo bw'ogenda okudda mu byobugagga byo byonna ekyo kitegeeza ki? Bw'ogenda okuba mu byobugagga by'omuntu oyo ogenda okunoonyereza ani ambanja bintu by'ataamalayo kiyinza okubeera saabu kiyinza okutwala obudde nga kisobola okutwalira wiiki nga nnamba ng'oli mu kubala bintu ebyo. So ate wano jjukira oba olina sunna gy'omenye ey'okuziikirawo omuntu amangu ekitegeeza nti bwe tukakasa nti ebyobugagga byonna weebiri tusobola okwanguyiriza ne tubikola byonna nga tetugendedde mu order naye nga bayimaamu bano abasatu nga bwe gambye bakyegattako ne bagamba nti okusasula amabanja ago okugajja mu byobugagga by'omufu ate mwana wo tukikulembezebwa n'okumuziika nga tekunnabaawo naye tulaba nti omuntu asobola okubanga ebyobugagga byalina biyitirivu nnyo nga tekisobola kutusobozesa oba osobola okubeerawo embeera halu min al ahwal ebisobola okubanga ate zituyizizibwa okubanga ate tukola ekintu ekyo at the moment okusinga ate nga tumuziise ate oluvannyuma tukola ki tetuukiriza. So kitegeeza bwe tuba tulinawo abantu abantu abeesigika abalungi abeesigika obulungi tusobola okubakwasa obuvunaanyizibwa obwo naddala ebikola ku bintu ebyo bisangibwa nga weebiri nga waliwo plenty of wealth nga waliwo ebyobugagga biyitirivu abasobola okubanga balwaninga programu eyo ne basobola okubanga batuukiriza nga balonyeza ne bakakasa ababanja n'ababanjibwa ng'ensonga ebasobola okubanga bagitambuza bulungi tusobola okubanga ate tukikola. However oyo yenna atannaba kulaama bino byonna tubyogera kitegeeza nkulaga obukulu bw'okulaama kati bino byonna tesobola kubiyingiramu kugamba nti ate tukukereeza oba kiki ng'ekiraamo kyolwedde kirambulukufu kirimu abakubanja kirimu ebitali bibyo n'obiraga ng'ekiramu bwe twabagamba byonna mu ebiri kiraga ebitali bibyo kiraga ebintu ebikubanjibwa kiraga ebyo byonna byolaba nti tulinaako obuvunaanyizibwa byewamalayo n'ebyotamalayo ng'omuntu bw'aba ofudde ffe tukwata bukwasi kiraamo ekyo ne tusooka tukikeberamu ne tumanya ebintu bye tuteekeddwa okukola at the moment tusobola okuba nga twanguyiza amaziika kuba ekiramu bwe kibaawo fabiha wa ni'ma kiba kitwanguyiriza ebintu bingi nnyo. So bamanyi bwe batu bagamba Imam Malik wa Imam Shafi wa Imam Abu Hanifa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim n'ensonga lwaki bagamba nti amabanja gano lwaki gakulembezebwa nga tunaba na kuziika agambye nti anna ta'alluqiha bi'ayni al-mali sabiqun olw'ensonga nti ebintu bino bye byasookedde ddala okubanga bye bibanjibwa mu byobugagga byolese nga n'okufaako tekunnabaawo ebbanja lyolwo libaawo libaddewo ekitegeeza nti ebbanja lisoose okufaako kyekyo kibategeeza ensonga lwaki bagamba bwe tusone gamba babitambuze mu taratibu yabyo nga bwe bize bikola ki nga bwe bize biso kitegeeza nti kitegeeza naawe asasula amabanja genda ng'osasula amabanja okusinziira kwani akubanja omuntu eyasooka eyakuwoza eggulo
ate nga waliwo yakuula yasooka okukuula tosobola gamba nti ogenda sasula ow'eggulu ng'atolodde waliwo akubanja olubereberye before so kitegeeza kyekyo bamanyi oba tubetugamba wala hadhihi olwero wala hadha ne kulw'ensonga eyo fayaqumu mu'natu tajhiz man talzamuhu nafaqatu almayyit in kana wa illa fa fi bayti mali almuslimi wa hadha qawlun كما ترى له حفظه الله سبحانه وتعالى من النظر والله تبارك وتعالى أعلم na bannafibana bamanyi ba imaamu n'abamanyi abalala basigadde omuntu yenna singa aba afudde ebyobugagga bye mathalan tugambe nti amabanja gabiridde ne biggwawo kitegeeza ki nti ebintu bino olw'okuba nti amabanja gano gakwataganye nnyo n'emmaali eno gy'alese kitegeeza nti emmaali eno tugenda kukwata tusooke tusasula abo ab'amabanja fama baqiya ekiba kisigaddewo oba tekisigaddeewo famu'natu tajhiz ala man talzamuhu nafaqatu almayyit eyo omuntu okubeera nga tumuteekateeka ebigenda okuteekateeka omufu biba bikakase kwabo abamuyinako obuvunaanyizibwa kigambe nti ayina abaana abadde n'ebyobugagga bye naye ebyobugagga byonna byonna tugenza okwesanga nga amabanja gabiridde gabimazeewo byonna kitegeeza nti mu abaana be abalina ebyobugagga oba abamuyinako obuvunaanyizibwa omuntu ono muntu wammwe muteekeddwa okuba nga ate musasula oba muleeta byonna ebigenda okumukolako nga bwe twabirabye mu bintu ebikolerwa omufu bibayitamu natajihiz mu bimuteekateeka okuva lwafudde okutuuka lwanaakola ki lwanaaziikibwa sigambye nti mulimu emmere gye balya ku lumbe nedda saagala mu nkwate bubi sigambye nti waliwo tenti ezigenda okuba nti batuulamu oba obutebe nedda ebyo tebiriimu wabula tugamba omufu nga ye bibimatihi binafsihi biainihi ye kennyini ku lulwe nagamba nti inkaana singa wabeera waliwo abasobola okuba nga bamukolako ebintu ebyo basobola okuba nga baleeta obuyambi obwo osobola okuyamba ku muntu omu wa illa ati bw'abeera tewali nga ye talinaawo fa fi bayti mali muslim nga n'abantu be tebalinaawo olwo tuba tugenze ku bayti mali muslim tugenze mu nnyumba ey'obusiraamu oba mu ggwanika ery'obusiraamu omuntu gyasobola mubeera emaali ey'obusiraamu mubeeramu saddaaka mubeeramu zaka mubeeramu ebintu bingi nnyo ebyo biweereddwa ebyo bigenda mu gundi eyo kubanga bikola ala shu'uni almuslimin nga bikola ku nsonga ez'abasiraamu oba muslim societies wa hadha alqawlu kama tara eyo nno nsonga kigambo nga bulaba abamanyi nabo bakyogera bwe kiri kitegeeza nti waffe wano nga mu Uganda ajja kwogera ku Uganda gye nsinga okutegeera ti Uganda tetulina bait mal almuslimina naye tulinawo ebitongole nga house of zaka tulinawo charity bait salamu charity n'ebirala bingi so naye baitu mali muslimina naye kale nazo sobola kangambe nazo sobola okutukolera nga baitu mali muslimina abamu kumanyi bagamba nti idha kana muntazima bwe zibanga bweziringa ddala ziri mbulambulukufu zateekebwawo nga ziri mbulambulukufu zikola emirimu ng'egyo nammwe abateekayo zaka yammwe nga babalina mu bitabo byabwe khalas eno ensonga basobola okuba nga tebagikola ki bagikola however gye bayita baitu mali muslimina gye bayita baitu mali muslimina yeye ennyumba ey'obusiraamu oba eggwanika ery'obusiraamu eriggibwamu ensimbi oba obuyambi bwonna okusobola okukola ku muntu yenna ku musiraamu yenna ayyu muslimun kana aw ayyati muslimatan kanat musiraamu mukyala yenna oba omusajja yenna nga obuyambi busobola okuvaayo si nsonga ateekayo oba tateekayo eyo gye bayita baitu mali almuslimina ekola ku nsonga z'abasiraamu bonna obwetaavu bwonna obwabuzze musiraamu afudde talina waabwe naye nga twetaaga okumusasulira gye bagenda okumuziika oba kololo baluddawa baitu mali muslimina yatakafana dhalika funeral services zonna zisobola okukolebwa nga ziggyibwa fi baitu mali muslimin eri abo abatalina we bajja oba eri abo abaavu abatalinaako mwasirizi yenna amma alqawlu thani waliwo ekigambo ekyokubiri bagamba abamanyi abalala anna mu'natu tajhiz muqaddamatun ala baqiyati alhuquq وهذا بما فبما فيها من الديون والحقوق العينية المتعلقة بعين التركة وإليه ذهب الحنابلة kusaidia Imam Ahmad ibn Hanbal kubayeta tumulabye mu kigambo ekisooka yagamba nti mu'natu tajhiz okuteekateeka omufuono kukulembezebwa omufu okuziikibwa kwe byetaagisa byonna kiringa gwe bw'obeera nga emmere tolinaawo kyakulya naye nga akasente k'olina oba ofunyewo siringisi mutwalo oba 1,000 abantu tebannaba kubaako na kyebalya naye ate nga waliwo akubanja emitwalo 2 tosobola kugamba nti ogenda kukwata omutwalo ogwo okusasula oli akubanja ng'ate abantu waka bagenda kufa njala oba nga naawe kennyini tonnalya ekitegeeza nti ogenda kusooka osobola okufuna ekyokulya ky'onazza eri olubuto oluvannyuma totunuulira abakubanja oba si ekyo ogenda kukwata etwale ezimala abaawaka ezinaasigalawo ate obeere ng'oziteeka ku ki ku baabo abakubanja kyekyo nno kibagamba n'olwekyo ono mu'natu tajhiz hadha qawlu Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad ibn Hanbal bwatu kusaidiye bwe batu bagamba
waidan anta takhtar osobola okubeera nga olondawo ekigambo ekimu naye ana adhhab bi qawli imam Ahmad ibn Hanbal okusinzira ku nze ndaba nga ekigambo kya imam Ahmad ibn Hanbal kikulembezebwa kubanga fa inna mu'nata tajhiz min manzilati at-ta'am nga bwe tugambye nti okuteekateeka omufu ono kuli mu kifo nga bwolaba omuntu nti yeetaaga ekyokulya n'omufu bw'ati yeetaaga okwambala yeetaaga okunaaba yeetaaga okutransportingibwa gy'agenda okuziikibwa yeetaaga okusaalirwa yeetaaga okusimirwa entaana aziikibwe byonna abyetaaga bwe kiba nga obusobozi obuliwo ssente eziriwo ku akawunti nga zikola ebyo tetusooka kutunula mu wabbanja wa innama ate ow'ebbanja tumutunamu oluvannyuma nga tumaze okuba nga tuziika munnaffe ono singa tuba tumutegedde. Wallahu ta'ala a'lam. Ebitabo bingi nnyo byosobola okugenda okulaba nga ofuna ebintu ebifaanako bwe bityo naye mbonku bujulizi bannaffe yastadilluna biha bamanyi bebeesigamisa nabo wastadallu biha bi adillati minha waliwo obujulizi bungi nnyo bwe bakola ki bwe beesigamirako. Ekisookera ddala ma rawahu ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadithi yajibwako ibn Abbas Allah asime ku bombiriri Abbas wa abihi ibn Abbas Abdullahi wa abihi Abbas Allah subhanahu wa ta'ala sababiringa abasima agamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi rajulin alladhi waqadatuhu rahilatahu yayogera ku musajja oyo oba yayogera eri omusajja oyo eyali ali ku nsolo ye ensolo nebanga yamusuula famata nabanga yafa wa huwa muhrim ate nga omusajja oyo yali mu mizizo maanahu yali mu hajji kana yatufu alhajja au kana yatufu albayta wa kana muhrim bilhajj yali ali mizizo ja hajji mikolo ja hijja naye Allah nagera omuntu oyo nabanga ensolo ye yagenda nava ku nsolo nagwa bakolanga tawafu nga bali ku ngamia so yavaako nagwa Nabbi sallallahu alayhi wasallama omuntu oyo yakola atya yagamba nti aghsiluhu au ighsiluhu bima'in wa sidrin yagamba nti omuntu oyo mukole eki mumunaze nga mukozesa amazzi mutekemu n'akawo ke bayita sidiri kirigeza oba okalina kirungi nnyo kassa mu mazzi g'omufuuwo wakaffinuhu fi thawbihi era mbeere nga mumuzinga mu ngoye ze zennyini. Omuntu ali mu muhrim bil hajj omuntu ali mu mizizo za hijja yomu kuba shuhada ali omu kuba ki kuba shuhada naye shuhada oyo yanaazibwa era nazingibwa wabula atazingibwa mu ngoye ezo zennyini nga shuhada oli afidde mu lutalo lw'eddiini ye ekyenjawulo ntanaazibwa ye aziikibwanga bwali mu ngoye ze zennyini z'abafiiriddemu. N'olwekyo ono wa hajji Nabbi sallallahu yagamba nti bamunaaze oluvannyuma bamuzinge mu ngoye zennyini z'abaddemu eza hiraamize babeere nga bamukola ki bamukuba bamunaaze n'akawowa akasidiri bamuzinge mu ngoye ezo wala tamassuhu bitibin n'agamba naye temumukuba akawoowo wala tukhammiruhu ra'sahu wala tukhammiru ra'sahu era n'abagaana n'okubanga bamusiba ki kubanga kitumanyi obulungi mizizo ja hijja nti abantu abali mu hajji tebasiba ki tebassaako nkofiira zino tebasiba ki mitwe gyabwe naddala abasajja bwe batyo babeera mu hijja so nabbi n'abagaana omusajja oyo okubeera ng'akola ki nga bamukolako emikolo egyo fa innahu yub'athu yawma alqiyamati mulabbiyan olw'ensonga nti omuntu oyo agenda kuzuukizibwa olunaku lw'enkomerero ng'ali mu talbiya egye tumanyi obulungi talbiya ki talbiyatul hajj labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak. So n'olwekyo eno hadithi etulaga nti Nabbi sallallahu omuntu ono teyabuuza nti omuntu ono ani amubanja nedda yalamula bulamuzi bwatyo n'abeera nga bwatyo omuntu oyo yaziikibwa teyasooka kutunulya mabanja hadha ma na'khudhu min alhadith. Hadithi ey'okubiri ma rawahu Khabbab bun al-Arathi radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anna Mus'ab bun Umayr tumanyi bulungi nnyo Mus'ab bun Umayr y'omu ku basahaba abasookera ddala okugenda okusaasanya da'wa Nabbi sallallahu alayhi wasallama yamutuma fi yani lamma jaa wafd min Madina ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت العقبة أو بيت العقبة الثانية في بيت العقبة الثانية بسجى في مدينة أبالي بزي نبسين كان النبي صلى الله عليه وسلم أولسين كانوا الوالي الوكو بريكو بيت العقبة الثانية وبالي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى واسم مصعب بن عمير وكوغن لنا بوكو بانغا بايجي لزوب السلام أونو مسجى يريم زراوة السلام لا يومكو باسا دعوة مدينة النبي نامبا وانغا الشيخ واوي يصلي بهم ويعلمهم الإسلام. قتل يوم أحد ومسجونه صحابة رضي الله تعالى عنه مصعب بن عمير يتبوا كرنكو لبالي باجنز مرتبار أحد فلم نجد ما نكفنه به naye
ku lunaku olwa Uhud oba olunaku lw'olutalo lw'e Uhud sahaba ono bw'amala okuttibwa tewasangibwawo kintu kizingibwamu musajja ono oba lugoye lumuzingibwamu illa burdatan okujjako burdata maanahu lugoye lulabanga engeri y'ekijubba edda abantu abayambalanga ebijubba engeri y'ebikooti ebiwanvu bwe biti kye bayita burda so illa burdatun so tewasangibwawo lugoye lulala lwonna lwe bayinza kumuzingako okujjako ekikooti ekyo agambe nti idh ghattayna biha ra'sahu olwo lwe bamuzingamu ne bamuzinga ku mutwe ekitundu ekyawaggulu ne bamuzinga bati ekitundu ekyawaggulu ku mutwe kuva ku mutwe paka we kyakoma tebatandikira ku bigere agambe atya nti ra'sahu agandi kharajat rijlahu emigulu gye ne gisigala nga jjo tegibikiddwa bulungi naye nga ku saidi ya pati y'omutwe ezingiddwa naga nti wa idha ghattayna ra'sa rijlaihi kubanga ekintu ekyo kharaja ra'sahu bwe bamusanga nga basazeewo kutandikira ku mutwe emigulu gyasigalangayo ate bwe bamusanga nga batandikidde wansi ku bigere ate ekitundu ky'omutwe kyasigalangayo kati ne basalawo ne bamuzinga nga kiva waggulu paka wansi ku bigere naga nfa amara nabi sallallahu alaihi wasallam an nughatti ra'sahu nabbi n'abalagira n'abagamba nti muzinga mutandikira ku mutwe pati ey'omutwe yonna eberenga efuna amagulu ne bigasigalayo nga tegakoze ekitegabikiddwa wa an ja'ala ala rijlaihi min al-idkhira era n'abagamba nti ku migulu gye egiba gisembeeyo olugoye lutatuuse ej'aluhu min al-idkhira mufuneeyo ebikoola waliwo omuti gwe bayita shajaratul idkhira yani hashishi muddo gusangibwa fi Makka n'abagamba nti omuddo ogwo mugukuule mubeerenga mumubikka egundi eyo mubike amagulu pati esigadde oba ebikoola ebya idkhira omuti hadha shajar yuqalu shajara yusama idkhira fi Makkah al-Mukarrama gumera Makka n'agamba nti thalitha hadithi endala y'obujuzi tusoma ku nsonga eyo anhu radiyallahu ta'ala anhu era Abdullah ibn Abbas Khabbab atugamba Khabbab ibn Arath yayongera na reporting atugamba nti fi khabari takfini Hamza bwe baali bazinga Hamza rahmatullahi alayhi wa radiyallahu ta'ala anhu ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu Hamza kitaawe wa nabbi omutugo tumanyi obulungi omu ku bazira b'obusiraamu qala nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba Hamza nga afudde ntagenda lakinna Hamza lam yujad lahu kafanun illa burdatun mulha'u nabbi sallallahu alayhi wasallam baga nti Hamza tetuyinayo Hamza yali musajja muwanvu nnyo yali musajja muwanvu ne Umar ibn al-Khattab bali basajja bawanvu nga bawagguufu naye bwe yamala okufa bagamba nti bannange nti jukira naye yafiira mu lutalo lw'e Uhud tumayo bulungi nti Hamza bannange tetufunyeeyo lugoye lwe tuyinza kumuziikamu tewali olugoye lumutuuka illa burdatun mulha'u okujjako era naye yalina kijubba kuba naye yali musajja mwambazi wa kijubba ebijubba ebyo babyambalanga bwe bityo va kwene ejjubba gye tusaalizamu naye waliwo ebijubba bino byoyambala ebibanga ebikooti bwe bityo ebiwanvuyirivu n'agamba nti idha ju'ilat ala ra'sihi fasalat an qadamayhi nga naye singa baba kimubisse ku saidi pati ey'omutwe okukakikomanga wano ng'obisiza amaviivi ebigere eri wansi oba kutandikira mu ntumbo nga zisigala nga takoze eki tekimubisse n'agamba nti wa idha ju'ilat ala qadamayhi fasalat an ra'sihi ngate bwe babeera batandikidde ku saidi ey'ebigere ate saidi y'omutwe wasigala siwabikke n'agamba nti hatta quddimat ala ra'sihi nabbi sallama n'abagamba beerenga batandikire ku mutwe ngera ku Mus'ab ibn Umayr bakola waju'ila ala qadamayhi al-idkhira era naye ne bamukola mu mbeera y'emu nga ku bakola ku Mus'ab ibn Umayr hadithi ezo zonna nga bwe tuzirabye alwajhu min hadhihi al-ahadithi thalatha zonna nga bwe tuzirabye ssatu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kafana haula'i sahabati fi athwabihim aw fi thiyabihim allati kanat alayhim nabbi sallallahu alayhi wasallam abasahaba bano nga bwe tubalabye oli yali mu hajji eyasoose yava ku ngamiya inaagwa ow'okubiri abadde Mus'ab ibn Umayr yafiira mu lutalo lw'e Uhud tumanyi ng'omuzira w'obusiraamu era omusajja yasookera ddala omu ku baddu'aat nabbi bwe yasindika okugenda e Makka okuyigiriza abantu b'e Madiina obusiraamu n'omulala yabadde Hamza ibn Abdul Muttalib babiri abo battibwa mu lutalo lw'e Uhud mu basahaba battibwa 7 baafa naye nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali agamba okubaziika babaziika mu ngoye zennyini ze baafiiramu naye ng'ate awamu n'okubanga engoye ezo zaali tezibatuuka nga tezimalaayo bitundu byabwe so ne bababika okuva ku mitwe naye nga babalekayo emigulu gyabwe bwatu nabbi n'abagamba nti abantu abo mubabikke naye ku migulu gyabwe mubasseeko mubabikkeko ebikoola oba omuddo guyitibwa idkhira nanga walam yas'al an warathatihim wala ala dainihim naye nabbi sallallahu mu bintu byataabuuzaako teyabuuza mu kufa kw'abantu bano teyagamba nti abange ebyobusika by'abano biriwa
era teyabuuza nti abange abantu bano ani ababanja walghalibu ala sahaba ate ng'okusingira ddala kitumanyi ku basahaba ridwanullahi taala alaihim alfaqru walhaja balinga baavu nnyo ate nga bali mu bwetaavu huwa almaruf mu mbeera z'abasahaba bonna abasinga obungi balinga baavu ate nga beetaavu wahiya madhimmatun au madhinnatu ddain ate gwe kyomanyi ku muntu omwavu ebiseera ebisinga bonna abasinga obwavu abasinga ffe ababeera mu mbeera embi abasinga obungi abantu babeera mu mbeera embi abantu abo ebiseera ebisinga baba beewolaawola nnyo kyetuyinza okubamanyaako kakati kitegeeza ki hadithi eno kyezitulaga nti olw'okuba basahaba embeera gye tumanyiddemu nti baali basajja baavu mu mbeera zaabwe awamu n'okubanga mu kufa kwabwe ate nabbi teyabuuza nti abange ebbanja ly'abano liriwa ani abanja bano nabbi teyakibuuzaako ate nga tumanyi nti bulungi be bantu abaali badde awula okuba nti babanjibwa olw'embeera gye baalimu ey'obwetaavu obungi kyagamba nti fadalla hadha ala anna alkafana walmu'na tajihiza tuqaddamu ala ghayriha min alhuquq yensonga hadithi zino ezitulaze nti omuntu bw'aba afudde kyetusookerako kwe kumanya ebinaamuziika amaziika ge bwe ganaabeera nga tetunnatunulira mabanja gamubanja however n'amabanja tugatwaliramu okumanya abo abamubanja naye tetusooka gasasulirawo at the moment agambe nti idh law ikhtalafa alhaalu singa embeera yali eyawukanyeeko etya singa embeera yawukanako nga basahaba tebaali baavu nabbi sallallahu alaihi wasallama yandibuuzizza oba abantu bano waliwo ababanja يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أو لسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذ تأخير البيان في عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم نيرا ngoba kitumanyo bulungi nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yali babuuzizza naye olwokuba teyababuuza kyatulaga bulazi nti kikola kite kyetaagisa oba abantu abo bali tebabanjibwa kubanga okukeereyesa obwetaavu oba ekintu kyonna ekyetaagisa okunnyonnyola in its time oba mu kiseera kyakyo tekikkirizibwa era tekigwana kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam eyo no waqtu hadha tusamma عند الأصوليين قاعدة من قاعدة الأصوليين principle z'abanna usulu nti ekintu kyonna ekyetaagisa okunnyonnyolerawo mu kaseera ako tekikwetaagisa ate kubeera ng'olindiriza kubanga omuntu bamukutte bagenda kumutta oyina amazima ate olinda bamutwale ku poliisi oba abantu bakuŋŋaane owulidde bamukube ku mutwe atoganya nti ate kale ekituufu kiri bwe kiti gwe obeera omusse era obalibwa nti ossa omuntu kubanga obadde n'amazima agamutaasa ate n'oba ng'ogasirikidde n'olwekyo namba 4 ولأن النفقة المفلس olw'ensonga nti omuntu yenna yenna abeera omwavu walibasuhu ne engoye ze yuqaddamani ala haqqi madha ghuramanihi nkibanyonyodde olwakulembedde sabiqat bagambe nti omuntu waba akubanja nga weetaaga okwambala ogenda kuyita bwereere oba waliwo akaana ke bazadde ke bagenda okuzaala tekalina baby show tekalina kibugoye tosobola kugamba nti akaana ako bakazaalire mu bbanga olw'okubanza Sulaimaani nkubanja emitwalo 2 era emitwalo 2 ogenda gikwatwa giwa omukyala agenda anoonya obugoye bw'omwana kubanga hadha yuqaddamu ala ddayn olw'ensonga nti omuntu ono kiri mu basics z'alina okufuna ow'ebbanja asobola okugumiikirizaako naye ate ne tusooka ekiriki al ahammu thumma al muhimmu inda الأصوليين هكذا يقولون بنفع بنوصول وتبتغamba ولأن ستر الإنسان واجبة kubanga omuntu yenna okubeera nti akola ki abikibwa oba akabalingibwa obwerere bwe kyatteeka wajibatun halul hayati mu mbeera y'okulamu bwe fakadhalika ba'da al-mauti aw mamatihi n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe mu nsi era kiba kifuuse kyatteeka omuntu oyo ateeka okubanga akola ki nga abikibwa obwerere bwe warrajihu wallahu a'lam naye ekiri rajih oba abamanya bamu kibatwala والله عند هذا صاحب الكتاب كتاب هذا مما نقل من كتاب ما يسمى الفرائض الميسر في كتاب يسمى الفرائض الميسر هذا الخلاصة في علم الفرائض كتاب يكتب الخلاصة في علم الفرائض طبعا يكمي عالم المفسر هذا الكتاب أقام الراجح عنده الراجح وما ذهب إليه الحنابل تشيجو إمام أبو أحمد ابن حنبل تشيجينا كن نانجي هذا ما اختاره بنفسه نانجي تشيجينا نظرا لقوة الأدلة ولوكتون لذا أبو جلزي أبواماني إنيو نغبا بتنيو دم حديث زري ولما فيه من الإنسان إلى الميت ولما فيه من الإنسانية إلى إنسانية أو من الإنسان بإنسانية الإنسان إلى الميت ولوكبان تشوبونتو ng'omuntu mu buntu saidi y'omufu chichu kya mu buntu wa ta'awunun warahmat baina almuslimina n'okuyambagana awamu n'okola kino okusaasirigana wakati wabaki waffe abasilamu wa huwa almu'tamadu alayhi
era nga kyekyo ekyesigamibwako. Wa alayhi alfatwa walamalu fi alqada'i as-Saudiya. Era ekyo bannaffe ku saidi y'Abasuudi bwe batyo bakola ki bwe kyebagoberera. Naam, munu tajhizul mayitu idha lam yukhallif tarika. Katuleko katono tukyali ku munda tajhiz. Kati muna tajhizi omuntu bw'abanga afudde nga taliseewo kye bayita tarika, bintu bye tujjamu bimuteekateeka tukola tutya? Agambye nti idha lam yukhallif almayitu tarikatan famunu tajhizihi ala man talzamuhu nafaqatuhu fi hali alhayati. Omuntu singa aba afudde nga talina byemuteekateeka, ekisookera ddala byonna ebiteekateeke okuteekebwateekebwako kuba kuli ku nsingo zammwe abantu be abaali badde bamusikira oba bamulinako obuvunaanyizibwa. Omukyala bw'afa, omusajja bwe bbaawe obeera wavunaanyizibwa nnyo omukyala oyo kubanga olaba nti ayambibwako oba ateekebwateekebwa amaziika ge gonna. Agambye nti kal ibni lawmaata, singa omwana aba afudde walam yakun lahu maalu, nga talina byabugagga byonna. Agambye nti famu ono tajhizihi ala walidihi, olwo okuteekateeka omwana okwo gw'omukadde we gwe kennyini gw'oba ovunaanyizibwa. Agambye li anna nafaqatu tazamuhu fi hayati, olw'ensonga nti omwana oyo okulabirirwakwe kuvunaana ku taata we oba kukata ku kitaawo kubanga amulabirira mu mbeera ng'akyali mulamu. Fakadhalika ba'da al-mamaati, nabwe ekiro oluvannyuma lw'okuvaawo byonna ebiddirira taata biba biri ku nsingo ye. Agambye fa in lam yujad lahu qaribun, bw'abeera nga talina muntu yenna wa luganda talzamuhu, asobola okubeera nga akola ki, amukakatako okubeera nti amulabirira. Au wujida, obanga asangiddwawo walakinahu mu'sirun, naye nga talinaawo, naye mwavu, la maala lahu, naye nga talinaawo kyabugagga kyonna, famu tajhizihi min baiti maali almuslimina. So nno kitegeeza nti okuteekebwateekebwa kw'omuntu oyo kuba kugenda mu baiti maali laki ya busiraamu oba state treasury ey'obusiraamu. Agamba nti inkana lilmayit, agamba nti inkana almayit musliman, omusiraamu omuntu aba afudde naddala singa abeera musiraamu, wa illa fa'ala man alima haluhu min almuslimina. Naye bwe tubanga tetugenze fi baiti maali almuslimina, fenga bwe tuwangala ku byalo byaffe ku mirimu gyaffe mu society zaffe ez'enjawulo, twemanyi nti ono munnaffe ali mu mbeera bw'ati, ali munnaffe ali mu mbeera bw'ati. Fa'ala man talzamuhu fa'ala man ta'rifu aw fatalzamu ala man alima haluhu min almuslimina. Olwo nno kikakata kwabo abamanyi embeera y'omuntu oyo mu basiraamu, nga bw'olaba nti gundi yasuze talidde, naye tojja kulangirira kyalo kyonna, gwamumanyi embeera ye, gw'okwata n'omuwa n'asobola okubanga amala haja ye. Lianna takfina almayiti wa dafnihi min mafrudi alkifayati, kubanga omuntu yenna ebimukakatako okuziikibwa kwe byonna ebikakatako mu maziika ge min furudi alkifayat, biri mu byeteeka ebyokumaliragana nti ababikoze khalas abatumalidde fe abasigadde. Naye aba singa ولن إذا علم بها من يكفي سقط الإثم عن المسلمين وإن لم يبقى أو وإن لم يقم بها أحد أثموا جميعا. kubanga singa ati wabula yabavuddeyo kubanga ayimirira okukola ensonga eyo munnaffe ffenna tufuna ki, tufuna omusango. Qala Shaykh al-Islam rahmatullah ibn Taymiyyah agamba nti waman dhanna anna ghayrahu la yaqumu bi amri al-mayyit ta'ayyana alayhi, singa okakasa nti bannaffe bano tebasobola kubanga bakwasaganya nsonga ya mufu ono, kitegeeza gwagitegedde ebeefuuse yatteeka ku ggwe, ebeefuuse fardun ayiniya. Kitegeeza ki nti bwe wabeerawo omugagga muffe amanye embeera nze Sulaimaani nti sirina n'abantu bange tebalina, naye nenfa n'obanga omanye embeera yange, gwe kennyini kiba kifuuse ebeera yafuuse fardu ayiniyu ku kyonna ekyetaagisa ssente. Gwalina ssente oba oteekeddwa okutoola ssente ezo, ekintu ekyo kikolebwa ku lwa muganda wo ki, omusiraamu. Kino nno nkikubiriza bonna abali mu bukulembeze obw'emizikiti, abali mu bukulembeze obw'abasiraamu bonna, nti baitu maali almuslimina at the moment oyinza okutambula fi alaalami jamia illa fi manatiqin qalila, okujjako oyinza okusanga mu bifo bitono nnyo, naye bw'oba ogenze mu bifo ebisinga obungi okuba nti tulina buyuti maali almuslimina, ojja kusanga nga naffe twesuliddeyo gwa naggamba. Kino kikubiriza eri bonna buli alaba ka vidiyo kano gwe katuuseeko oba gwe katuukako, nti mwe ng'abasiraamu naffe ng'abasiraamu ku mizikiti gyaffe gye tuwangaalira, ku byalo byaffe gye tuwangaalira, tuteekewo ensako. Ensako eyo naddala bayimaamu abawulira ekintu kino oba mmwe abali kakiiko konna ak'omuzikiti oba kakiiko konna akatwala obusiraamu, museewo ensako. Kuba tetujja kulinda baitu maali almuslimina, olwaliro zi house zake eziriwo zitunulira oyo ateekayo ssente, gw'atalina oba ogenze kulaba nnaku.
kitegeeza nti tusseewo ensako esobola okuyamba abasiraamu baffe ku bitundu, tusseewo ensako esobola okuyamba abasiraamu baffe ku byalo. Ng'omuntu bw'aba afudde ensako eyo ekwatibwamu n'egula oba ssanda, n'egula oba okuyambako ku maziika ku bintu omufu bye yeetaaga. Mbagambye ebintu omufu bye yeetaaga eringa mmere gy'ogula waka. N'olwekyo mu mbeera efaanako bw'etyo tusseewo ensako ng'esobola okuba ng'etunuulira kino ebintu ebiri mmeja naye omuntu afa ne mudda mu kumusondera, ne mudda mu kusonda, ne mudda oluusi ne ziwera ne zitawera. Kale bambi n'aboogera ebigambo byabwe ne boogera, owulidde kuba bangi buli omu ayogera naye asonderwa, lwaki naye mumusondedde, nze siwaayo zange, gundi oyo yankola bw'ati. Ebingi bivaayo. So n'olwekyo mu kwewola embeera eyo ekisinga obulungi tubeere nga tubuulira tussaawo ebibiina byaffe ebisobola okubeera nga yukaffiru ala dhaalika. Twakakavalinga ebintu bibiri. Ekyo twasookeddeko kiba kiyita mu'nu tajhiizu, okuteekateeka omufu. Ekyokubiri kye tubadde kibayita adduyunu almutaalliqatu bi'ayni tarika, ebintu ebibanjibwa oba ebitali bya mu bintu bya mufu byalese mu maali ye ebisobola okuba nga bijjibwamu, era tubirabye. Tugenze ku kyokusatu biidhinillah, kye bayita adduyunu almursala. Bakiyita adduyunu almursala. Kye bayita adduyunu almursala kyeki? Agambye nti hiya adduyunu allati lam tataallaqu bi'ayni tarika, byebyo ge mabanja agatali ku bintu biri mufu byalese. Ge mabanja agatali ku bintu mufu byalese. Wa innama tataallaqu bidhimmati wa thabati biha au wuthiqati biha. Naye ebyo nga bidhimma biri mu nsingo ya mufu ye kennyini ng'omuntu, sawaun kana dayinu lillahi, si nsonga nga mulimu ebbanja Allah subhanahu wa ta'ala lyabanja omuntu oyo, kakafaratin, nga bw'olaba emitango gitumanyi obulungi, wa zakatin oba zaka, mata al insanu qabla adaiha, ng'afudde naye nga kyabisasudde, au kana al adamiyu kasalafin, oba kana adamiyu, oba ng'ebbanja eryo lya muntu kasalafin, maana kasalafil mabi'i, ng'omuntu okubanga gwali mu Amerika munno yakuweereza $3,000 n'agamba nti nsubulire engoye, naye n'agenda okufa nga ssente ezo ebintu bye tonnaba kumikola ki kubimuddiza, oba n'ofa nga ebintu ebyo tonna bimuddiza, eryo liba bbanja fi dhimmatika, biba mu nsingo yo, oteekeddwa okubanga obikola ki obisasula. Wa qard, n'okuwola kwe yakuwola kwonna okutali kwa looni, kuba looni n'okuwola byanjawulo. Looni biba mu interest, qardun ly'ebbanja erya adiya, wa ujratu ddar, n'empeera oba ebbanja lyonna erimubanjibwa mu nnyumba zaffe ze tupangisa. Okunnyonnyola okutaanyaako akatono, agambye nti adduyunu almusala allati tataallaqu bi'ayni tarikatu kadduyuni allati fi dhimmati almayyiti bila rahnin sawa'in kanat lillahi kazakati walkafarati am li adamiyyin kaqardin wa ujratin wa thaman almabi'. Tugambye nti kyebayita amabanja ge bayita adduyunu almursala byebyo ebibanjibwa omufu ebibanjibwa omufu ebibeerera ddala mu nsingo ye, eitha biyinza okuba nga tebikwatagana ku bintu byalese naye nga biri ye bibanjibwa ye ng'omuntu, nga biri mu nsingo ye bila rahnin, nga tebiriimu interest, sawaun kana lillah, si nsonga nga ebintu ebyo Allah yamubanja, au kazakati wal kafara, nga zaka oba emitango oba okweyama kwonna kububa bweyama, amli adami, obanga ekintu ekyo muntu munno yakikubanja, ka qardin, ng'ebbanja oba okwewola kwe yakuwola, wal ujra oba empeerayi mukozi wamukozesa n'otamusasula, wa thamanul mabi'i, oba ekintu kyonna ekyobusuubuzi ky'otaasasula, oba weewola ku dduuka oba kintu kyonna kyeweewola, wa nahawi dhalika, n'ebirala bifaanako bwe bityo. ويسوي بين أو ويسوى بين الديون بالحصص أن لم تقف أو أن لم تفي التركة بالجميع. Ebintu bino bibalibwa okusinziira ku ky'omuntu ky'aba akoze ky'abaalese, ddala singa kisangibwa nti ebintu by'abaalese tebisobola kubimala byonna kubanga bimalawo. Tulinawo ebbanja lyalese lyeyewoze ng'omuntu, ne tubeerawo n'ebintu ebigenda okumuteekateeka mu maziika, ne tubeerawo n'ebbanja ate era erigenda okusasulwamu ebintu byaba yawolwa bye tugenda okuggyibwamu. N'agamba nti wa innama tuqaddamu duyuna ala alwasiyya, amabanja agakubanjibwa ggwe ng'omuntu agali mu nsingo yo gakulembezebwa ku ekyo ky'osuubizza. Amabanja agakuwolebwa oba empeera y'omu oba ennyumba gy'opangisa gy'otannasasula oba ekintu kyonna ekikubanjibwa
nguba ebbanja lya Allah bazzaka gakulembezebwa nga tetunnaba kutunulira muntu gwe wasuubiza kintu. Lima rawa Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah, mubimu ko ebituletebwa ku bamanyi ba hadithi nga Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah ne Ibn Majah an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, nga bijibwa ku Amirul Mu'minin Ali khalifa wokusatu Ali owokuna, qala yagamba nti innakum taqra'un, bannange musoma mwenna bali abampuliriza oba kali musomerwa nti man min ba'di wasiyatin yuswa biha au yuswi biha au dainin, min ba'di wasiyya, nti omuntu yenna baba afudde nga temunnagaba maali ye. Tusomebwa aya zino ngena naffe tuzze tuzisoma mu bujulizi bwe tuzze tusoma nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti min ba'di wasiyatin, luvannyuma lwa kujjamu kisuubizo, au yuswi biha kyaba yasuubiza, au dainin oba ebbanja erikola ki erimubanjibwa. Allah subhanahu wa ta'ala wano yakulembeza wasiya, naye abamanyi bakitunnyonnyola lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakulembeza wasiya. Agamba nti wa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bid-dayn qabla al-wasiyya, nabbi sallallahu alaihi wasallam yalamula n'agamba nti omuntu yenna ababanjibwa oba omuntu yenna abeera afudde ng'abanjibwa naye ate nga alina byasuubiza, tulina kusooka kusasula bbanja nga tunaba kutunulira mu kiri kyasuubiza muntu kubeera ng'akimuwa. Wa hadha al-hadith ne hadith eyo wa in kana fi isnadihi maqalun illa annahu yu'diduhu al-ma'na, newankubadde nga hadithi abamanyi ba hadithi abamu bajogeramu bagikwatamu, naye amakulu aga hadithi, kubanga ebigambo bya nabbi bitunulibwa amakulu agaba gajjiddemu nga tunaba kutunulira bubonero oba obunafu obuba bulimu, nga okubanga yayita mu makubo g'abantu abatali fiqa abateesigibwa bulungi nebanga eshakki etankanibwa, naye nga hadithi yo erimu fihi du'fu min al-maqal, mulimu ebigambo ebijogerako basahaba abamanyi ba hadithi bajogerako, naye amakulu gaayo matuufu agatugamba nti tulina kutunulira ki banja nga tunaba kutunulira ki nga tunaba kutunulira muntu kyabakoze eki kyaba asuubizza. Nagamba nti illa annahu yu'diduhu al-ma'na wal-ijma', naye wal-ijma' amma al-ma'na amakulu ga hadithi eyo fala anna ad-dayna, kubanga ebbanja lino wajibun lyateeka kuggwe ku nsingo yo likubanjibwa ala al-mayyiti, ne bw'oba ofudde ligenda kusinga likugoberera. Wal wasiyatu tabarru'u minhu, naye ate ekisuubizo muntu omusuubiza busuubiza, si nsonga bw'oba ofunye omuwa bw'oba tofunye tomuwa. Owulidde n'agamba nti tabarru'u minhu al-wajib, tabarra'a minhu al-wajib, so wajibu ekulembezebwa ku kisuubizo. Nagamba nti awla bi taqdimin min at-tabarru'i, okusuubiza oba okutuukiriza ekiri ekyetteeka kyekisinga obulungi ate okusinga okukola ki okutuukiriza ekisuubizo. Wa amma al-ijma', naye ate bwe tugenda mu kugatta kw'abamanyi, faqad ajma'a ahlul ilmi ala taqdimi ad-dayna ala al-wasiyya, abamanyi bonna beegatta basinga obungi ne bagamba nti ebbanja omuntu lyaba alese kyatteeka liteekeddwa okuba nga lituukirizibwa nga tetunaba kutunulira biki byasuubiza. Fa in qila, bwe kimanga kigambiddwa nti mal hikmatu fi taqdimi al-wasiyyati ala ad-dayn, lwaki Allah ye yakulembeza wasiyya na kisuubizo n'atakulembeza bbanja? Agambye nti fa fil ayati al-karima, bw'oba otunulidde mu aya y'ekitiibwa, fal jawab, ogenda okutunulira ansa eri Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti min ba'di wasiyyatin yusi biha aw taqdi aw daynin, nti luvannyuma lw'okujja mu kisuubizo oba ebbanja omuntu ono lyaba akoze eki lyaba alese. Agamba nti ansa ku nsonga eyo nti anna al-hikmata wallahu a'lam, nti ekigendererwa mu bigambo ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya. Agamba nti anna ad-dayna wajibun wal wasiyatu tabarru'u, ebbanja lyateeka okusasulwa naye ate ekisuubizo kintu kya mutirirattizali, ayagadde akikola tayagadde takikola ki takikola, newankubadde ng'asobola okukifunamu empeera oluvannyuma lw'okukikola. Nagamba nti wattabarru'u rubbama yatasahalu bihi alwaratha, na ekintu ekisuubizo ebiseera ebisinga n'okulaga obukulu bw'ekisuubizo kino Allah yayagala okukitandisa olw'ensonga nti abasinga bangi muffe, naddala abasika b'omufu tetukitunulira nga nsonga nkulu. Kitaata wammwe yalaama nti bwe mbanga mugaba ebintu muleetangayo omuntu yenna miskini ne mumuwaako ku bintu, aba muyinza obutakitunulira nga nsonga ne mutakitunulira nga nsonga ne mukisamba jjeeri, naye ate ebbanja lyo libaako fihi man yutalibuhu, kuliko omuntu muyutalibu bihi aba aligoberera nannyini lyo. Fa idha qaddara
فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به فإذا قدر أن الورثة تهاونوا به nti singa kisangibwa nga bannaffe abasika baageza kulaba ekintu ekyo nga tebakifuddeeko bakiragajjalira obutakisa mu nkola fasahibuhu lan yatruka almutalaba nanyini yo tayinza kulekayo ddibanja wadde mmwe mulisuuliridde muguluka kyovola abasinga mugabana ebyobugagga by'abantu nga temusasudde n'amabanja gababanjibwa abantu bano bye bababanja ne basigala nga bakolima ne basigala nga basigadde bakyakuba emimiro gye bali n'eri omufuna asigala nga afuna ki amazambi naye bw'abanga yalekawo ebyobugagga bye n'abagamba mu bisasule gwakikyusizza Allah yatukakasa dda faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna akabi kagenda kuva ku mufooli gwaziridde ogenda kubanga buli lunaku omuntu wali lwakolima ebikolimo bidda gy'oli paka lwolisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nogo nti kyava agamba Allah subhanahu na kyava agamba musannif al-kitab agamba nti fajabaratil wasiyati bitaqdimi dhikriha wallahu a'lam n'olwekyo ku lw'ensonga eyo olw'okuba nti ekisuubizo ebiseera ebisinga ffe abasika tetukitwala nga nsonga y'ensonga lwaki Allah kyatteeka yakulembeza yakikulembeza mu aya n'abagamba nti musookanga kujjamu kisuubizo oba ebbanja munnaffe ly'abalese so ebyo byonna bitunuulirwa ekyo kyekintu ekyokusatu kyetutunuulidde mu bimu ku bintu ebitaano ebikolerwa omuntu yenna singa aba afudde tugenda kulaba ekintu ekyokuna ekintu ekyokuna ye wasiya yennyini gye tugenzeeko wasiya kyeki kuba tubadde tukyogera wali bwogezi nga tukimanyi awalan fi lugha batunyonyola bannaffe al ahdi bishai'i ahdan muqtarinan bimadha biwa'd kwe kubeera nti omuntu kibayita al hidaya kibanga gifting something omuntu okuwaayo ekintu hiba okuwaayo ekintu n'akigaba ng'akiwaddeyo nga kirabo owulidde nga ekintu ekyo kyagala okwefaananyiriza ne advice omuntu gy'asobola okuwa omuntu muqtarinan bimadha bilwa'd nga kisobola okwefaananyiriza n'ekintu omuntu kyayinza okubeera nga oba ekisuubizo kyonna oba kyetwandiise okubuulira kwonna okw'omugaso omuntu kwayinza okubuulira omuntu ate istilahan bwe tugenda mu mateeka agambe nti laha iddatu taarifat kirina taarifat oba definitions nnyingi nnyo age dhakaraha al ikhtilaafu fiiha abamanyi baayawukana mu kubeera nga batunyonyola ekigambo ekiyitibwa al wasiya amma al hanafiya bannaffe ku saidi ya Imam Abu Hanifa tugamba kye bayita wasiya agambe tamliku mudaafi au tamliku mudaafun ila ma ba'da al-maut kyekintu ekyo oba bwannannyini oba buba bweyongeddwa ku bwannannyini bwe tumanyi obwetteeka obuba bweyongeddwako naye ng'obwannannyini obwo bubaawo oluvannyuma lwa kufa kwa muntu bitariqati tabarru naye ng'ekintu ekyo akiwaddeyo mu kkubo lyakubeera nga obwannannyini obwo bulimu ala sabili albirri tabarru kuba nti afunamu mpeera mu kkubo lyakufula bulungi sawaun akana dhalika fil a'yan si nsonga ekintu ekyo omuntu akiwaddeyo ng'awaddeyo a'yan maanaahu nga bw'anaawaayo essimu nanga nti bwenfa essimu eno mugiwe imaamu abeere ng'akola emirimu gy'omuzikiti oba epeeni eno ngiwaddeyo ebeere ng'ekola mu maktaba yaki y'omuzikiti ayiniya kyekyo biayinin ng'awaddeyo ekintu kyennyini am fil manaafi'i oba ng'awaddeyo emigaso gy'ekintu ffe jjajjaffe abamu bwe baafa bagambanga nti bannange nti bwenfa ruumu eyo temugitundanga temugikola ki sente ezivaamu zonna zigende ku muzikiti hatha tabarru bilmanfaa kwe kubeera ng'awaddeyo emigaso gy'ekintu oba pikipiki oba mmotoka naaba ng'agiwaddeyo ekole naye nga zonna zeekola ziyamba busiraamu hatha tabarru bilmanfaa kwe kuwaayo ng'awaddeyo biki ng'awaddeyo emigaso kitegeeza tabarru bilmanfaa yajuz wa tabarru bi'ayni shay aidan jaiz okuwaayo ng'omuntu awaddeyo migaso gya kintu kikkirizibwa ng'okuwaayo ennyumba epangisibwa rentals nga zivaamu emaali egenda nga wakufu y'obusiraamu oba okuwaayo ekintu kyennyini oba ttaka n'oliwaayo oba kino kiwaayo ekintu kino kijjako amma almalikiya ku saidi ya Imam Malik taarifu yo ku definition y'okubiri ya Imam Malik bino byonna baayawukana mu taarifat naye ate amakulu ne gasigala nga geegamu agamba nti aqidun yujibu haqqan fi thuluthi tarikati aqidihi faqat agamba nti y'endagaano omuntu gy'akola ng'endagaano eyo ekakasa nti mu maali ye mulina okuggyibwamu ekimu ekyokusatu kyokka inda Imam Malik kubanga bino byonna jjukira omuntu oli kyabawaddeyo ebiseera ebisinga kiva mu kimu ekyokusatu kati era bikwataganye oli akunnyonnyodde ebikolebwa ono akunnyonnyodde taarifu so emaali ey'ekimu ekyokusatu eva mu maali yo ekwatibwa n'ekolebwamu emirimu giri gye tulabye
so omuntu yenna bw'abanga afanga alina kyayagala okutabarraa ajjamu ekimu ekyokusatu oba ekitasukka ku kimu kyakusatu. N'olwekyo endagaano naye wabaawo endagaano. Kati endagaano eyo ebeera mu kiki? Mu kiraamo kyo kye twabagambye mufune ebiraamo mubeere nga mukola byonna mu ebiri. Bw'olina kyayagala okusaddaka kyonna okiwandiika muli eyo kiba kitumalira aqdun, ne bwe kigenda mu mateeka ne bwe kigenda wa kiba kirina okutuukirizibwa. Wa amma Shafi'iyya, bwe tugenda kusaidiya Imaamu Shafi'i, tabarru'u bihaqqin mudaafin, kwe kubeera ng'omuntu awaddeyo ekintu kyonna ku ebyo ebyasukka ku byaba alina, walawu taqdiira, newankubadde nga kigeraageranyizibwa mu mbeera gyekigeraageranyiddwa mu butono bwa bakatono katya lima ba'da al-maut, ng'ekintu ekyo kyakuweebwayo oluvannyuma lwa kufa kwe ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Hada kitegeeza olaba amakulu gasigadde geegamu. Wa amma al-Hanabila, kusaidia Imam Ahmad ibn Hanbal, bagamba batya al-amru bit-tasarrufi ba'da al-maut, kwe kubeera ng'omuntu akuwadde idhini, akuwadde ekiragiro, akuwadde olukusa okubeera ng'osobola okweyagalira mu kintu oluvannyuma lw'okuvaawo kwe, naye ng'ekintu ekyo kibeera muqaddaru, kibaako kirina okugeraageranyizibwa. Ng'omuntu okugamba nti bwe mba nfudde nti kabaddeyo mugimpeeranga Sulaimaani, ayo kabada tiyenkana kimu kya kusatu kya maali ye, nagamba mugimba akuwadde amrun bitabarru'i, amrun bitasarrufi, akuwadde nti bwe mba nfudde mugiyisa bwe muti, mugikwate mugiwe gundi, bitasarrufi nti mukikole bwe muti, mukikole bwe muti nga baba kibagambye. Ngaye ekintu ekyo tabarru'u akiwaddeyo fi sabili albirri, ayagala kufuna mu mpeera. Wa ala hadha falwasiyatu bilmaali tabarru'u ba'da almaut, n'olw'ensonga eyo ekiyitibwa wasiya oba ekiyitibwa ekisuubizo, muntu okubeera nga asaddaaka mu byobugagga bye n'abaako kyawaayo ng'akiwaddeyo eri obusiraamu ng'agenda kubanga aganyulwa nakyo. Thumma alwasiya bithuluthi fa aqallu li ghayri alwarithi, ekyo wasiya kye bayita wasiya tugenda kukinyolaho katono. Fa amma alwasiyatu lilwarithi fa haramun ghayra sahihatin falaysa qalilatin kanat aw kathira, okulaamira omuntu yenna ebyo tebigenda eri bali basika bammwe, nedda birina kugenda eri batali basika. Osobola okulamira omuntu atali musikaawo n'ogamba nti mu kimu ekyokusatu ky'emaali yange mujjangako ne mukola ki? Ne muwa abantu abo abeetaavu, oba bamulekwa, oba muwaayo ng'omuntu ali mu sabiri ilmi oba sabiri birri, ali mu kkubo eggolofu mu sabirillah, ne mbeera nga mukiwaayo. N'olwekyo kanat kathira, tokkirizibwa kulamira muntu yenna, ne weeba simu eno ng'olina ebyogagga bingi naye n'ogamba nti simu eno bwe banfudde mugiwanga Muhammad, nedda, oba okoze kikyamu. Allah Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitugaana. Nagamba nti inna Allah qad ahata bi haqqin kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarithi, yatugamba nti Allah buli omu yamuwa haqqi ye, temugwana kulamira basika bammwe kubalamira bya bugagga. Mwe muleeta abaana okubagana, mwe muleeta enjabugana mu mafamire, mwe muleeta buli kimu zirizala yenna yenna ajja mu famire lwa nsonga ya kulambalama ebintu bimulambiramye ebitasaana. Agamba nti li anna Allah subhanahu wa ta'ala qassama al-fara'id thumma qala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yaqassama emigabo n'agamba tilka hududullahi, n'agamba nti abange ezo nsalusalo za Allah temukkiriza, fala ta'tadu wa man yuti illaha wa rasula, oyenna abagondedde Allah n'ombakawe n'ogondera Allah enkassama oba entematema gyatemetemye ebyobugagga, agambye nti yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ekyo kigenda kuyingiza ejjana ekulukutira wansi waayo emigga, nga khalidina fiha, nga mugenda kuwangalira mu jjana eyo olubeerera n'olubeerera. Wadhalika alfawzu alazim, yenna Allah gwali bagiwadde aliba yeesiimye olwesiima olutagenda kubanga munnange alufunibwa omuntu yenna. Waman ya'si llaha wa rasula, ate yenna ajeema n'asalawo genda mu constitutional court, mu constitutional laws, oba n'agendawo oba n'apapala ki, n'agaana okugubira amateeka nga bwe gamulagiddwa nga bwe gamulambikibwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wata'adda hududahu, n'abuka ensalusalo za Allah, yudkhiluhu naran khalidan fiha, naye wakwewangulira omuliro jahannama, ate nga naye wakuwangaliramu bubeerera na bubeerera, nga walahu adhabun muhin, ate nga alina ebibonerezo ebinyoomoofu eby'obunyomoofu ku lunaku olwo lwagenda okuba nga asinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Walwasiyatu liwarithi min ta'addi hududillah, n'olwekyo okubeera ng'omuntu yenna alaamira yenna omusika mu basika be n'omulamira emmaali nti ate nkulamidde gino muzigo ngwadde gundi nga nfudde simaani, obeera obuuse ensalusalo za Allah subhanahu wa ta'ala, liannaha taqtadi ziyadatan ba'da almahini, kubanga ekyo kiba kikoze eki oba oyongedde ate ku mugabo Allah already gwe yamuwa. Allah yamuwadde emigabo gye mwegiri agirindiridde gwe bw'ovaawo abeere ng'agifuna, ate kati gw'oyongera ku migabo already Allah gye yamuwa, oba okoze nsobi era kiba kikyamu, tokkirizibwa kubeera ng'okola ki, ng'okikola nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola ki, bwe yatugamba okusinziira ku hadithi gye tuwulidde nga bw'atugambye an abi amama tugamba radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu, yawlidu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ng'ayogera n'agamba nti inna Allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lilwarith. Allah, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa buli muntu yenna haqqi ye,
omukyala yamuwa haqqiye, omwana ali mu lubuto yamuwa haqqiye, omwana omukulu omukadde yamuwa haqqiye, maama yamuwa haqqiye, buli omu Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa haqqiye. N'agamba fala wasiyata lilwarith, temugezangako ne mukeera enkya ne mulaamira abasika bammwe ate ne mbalamira mu by'obugagga era Allah bye yabawa. Agamba hadithi rawahu al-Muslim yawahu al-khamsa illa an-nasa, bamanyi ba hadith abatano bajeeta. Waqad ajma'a al-ulama'u ala al-amali bimuqtadi hadha al-hadith, bonna bamanyi abasinga obungi begatta ku hadith eyo kubanga bagikolerako nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yagirambika. Lakin in ajaza al-waratha, kino kimanye tesinga bannaffe baba bakkiriza nti essimu eno taata wange yali agambye bajimpe nga afudde, bwe bakikkiriza ne watabaawo agaana, singa bonna bakkiriza ne watabaawo agaana, kuba bayinza okubanga bagagga obanga bayinza okubanga bali mu mbeera nnungi. Fa idha ajaza dhalika, bwe babeera nga bo bakikkiriza abakisika abalala, almurshiduna alwasiyati li ahadi min alwarath, nga bakkiriza oyo gwe bakkiriza kitaabwe gw'abalambi oba omusika gw'abasazeewo ogamba oba omufu gwasazeewo ogamba nti bamuwe ekintu ekyo ne bakikkiriza, nufidhati alwasiya, kiba kikkiriza, tuba tusobola okukikola ki okukituukiriza. Li anna alhaqqa haqqa lahum, kubanga eyo haqqi gye muba muwaaye ba haqqi yammwe, so si haqqi ya mufu. Kimuba mukkiriza, tanazaltum min haqqi huquqi, muba musse ne mugamba nti tukikkiriza ne musalawo mukimuwe olw'okwagala kwammwe, mwe muba mukimuwadde. Fa idha rafadhu, bwe banga bakkiriza, wa idha rafadhu, bwe babeera nga baganye, agambe nti bi isqatihi saqata, ne basalawo gamba nti ekintu ekyo twagala kikomewo, kitugabibwe ffenna tubeere nga tukikola ki, tukiganyulwamu, ekyo nno tukola ki, tukigaana, tekisobola kubeera nga kituukirizibwa era. Wal hadithu, nagamba nti wali hadithu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ne hadithi ya Ibn Abbas gye twayogeddeko, Allah subhanahu wa ta'ala asimye ku mbiri, qala yagamba nti qala Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti qala sallallahu alayhi wa sallam, agamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti la tajuzu wasiyatu alwarith, tekikkirizibwa muntu kubeera ng'alamira musika yenna illa an yasha alwaratha, okujjako nga abasika bennyini bakkiriza. Rawahu Daraqutni, ekyo nno nga Daraqutni hadithi egireeta. Wa amma alwasiyatu li ghayri alwarithi, naye ate okulamira atali mu bagenda kubeera basika abo, okulamira omuntu yenna atali mu abo abagenda okusikira, fa innaha tajuzu wa tasihhu bithuluthi, ekyo nno kikkirizibwa ate nga kirina okubaako ekkomo. Watasihu bithuluthi, nga kituuka singa kiba tekisuka kimu kyakusatu. Fa aqallu, n'okukka wansi, wala tasihu bima zaada alayhi, era nga nakyo tekikkirizibwa singa kisuka ku kimu ekyokusatu. Olw'ensonga li anna thulutha kathir, olw'ensonga nti kimu ekyokusatu kinene. Fayadkhulu ma zaada alayhi bilmudarrati walhadith, ekyo kubanga kyoba oyongeddemu ekisemu ekyo oba ate onyigiriza basika abalina okufuna emmaali eyo. Wali hadithi Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ويا حديث يا ابن عباس يتولى الله سبحانه وتعالى سميكو يا جامع أن الله سبحانه أنه قال انت يا جامع صلى الله عليه وسلم أن الناس غضبوا من الثلث، أبان تباكل شيء باني جرا إتمو تشوكساتو إلا الربع وكجاك إتمو تشوكنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث. نيات النبي صلى الله عليه وسلم تجيكم حديث بام بن يسعد بن أبي وقاص، نبي صلى الله عليه وسلم يجامع الثلث يجامع إتمو تشوكساتو، نينا جامع أنت والثلث كثير، نيات ري إتمو تشوكساتو تشينين نيو من أن تدع ورثتك ماذا عادة وكسينغالون عليك باتي abasikabo nga baki nga mikono yegeyege oba tijina mu kantu konna nga tumaliriza nagamba fa injaza alwaratha almurshidun alwasiyati bima zada ala thuluth, singa abasika bakkiriza wadde oli agenda okufuna ekimu ekyokusatu ekyo nga siwa mu basika ne bagamba nti enda bwaba asazeewo tuweeye ekimu ekisukka ku ekyo tewali mutawaana, singa tupima emmaali ye nga kiyasalawo okugaba kisukka mu kimu ekyokusatu kiba kitegeeza ekimu ekyo tukizza ne tujja mu kimu kyakusatu. Naye singa bagamba nti tukkiriza kale tukiweeyo tukkiriza nga bwe yasalawo tukiwaddeyo, fahadha yajuzu, kikkirizibwa era tukikola ki tukitwala wanufidha dhalika ntubanga tukituukiriza, kubanga hadha tanazulun haqqi lahum fa idha rafadhu fa isqatihi saqata. Naye ate bwe baganye nti nedda tuba tukikomyawo. Waqad ikhtalafa alulama rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alayhim متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث. بايا وكانا كتسيرا تشي ديرو يتواوكانا تبانا في تجامبي منا في تيارا مندا تشتو نيجريزا أو بديرو بغاما تشتو كيريزا نتشجعنا ما سوبرينغا بتشتو كيريزا. أجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه ekichasingo kwati kirire nnyo kiri mu
madhhabu ga imam abamadhhabu ga imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim bagamba abagoberezi benti annaha la tu'tabaru illa ba'da al-maut ekyo tekikkirizibwa okujjako oluvanyuma lwa kufa kwoli abeera afudde illa ba'da al-maut falau ajazu qabla singa bakkirizanga omuntu oyo tannafa lam tasih tekikkirizibwa gwalama nanyini kiramu jukire kiramu kyo gwo kikola tewali ayina kubanga akikola ki nga kitegeeza nti omukole ekiramu olina okwebuuza ku bamanyi ne bakugayidinga tolina kubanga ate abaana bayita mu bajje balabe byolame nedda agambe nti kikkirizibwa oluvanyuma lw'okufaako naye ate singa oluvanyuma lw'okufaako ba'da al-maut sahha wa laysa lahum ar-ruju' wa in kanat fi ghayri maradin في غير موته لم تصح ولهم الرجوع singa ate kati mathalan oyinza okubanga ekintu ekyo kitadde mu kiramu naye ate oyinza okubanga okigabye nga tokigabye ng'okigabidde mu kiramu wabula n'okigamba bugambi baana nti baana bange badde njagala gundi ennyumba ezo nzisaddaki nziweeyo oli omuzikiti bwe baba nga weebali nga balamu n'okyogera nga weebali nga balamu ne baba nga tebakirinaako mutawaana ne bagamba nti naam tekirina mutawaana taata waabwe basazeewo tekirina mutawaana nofa ekintu ekyo kituukirizibwa kuba bakikkiriza ng'okyali mulamu naye ate singa ate kijja ng'obadde wafa nga tebakimanya olwo bakkirizibwa tokola ki okubeera ng'ekintu ekyo kikola ki kizzibwayo wallahu ta'ala alam warrajih wallahu alam anna al-ijazati in kanat fi maradin singa obeera mu kiseera kya kufa ng'otuuse ku njegoyego z'okufaako oli mu kulaajana na kufa n'obeera ng'okola ki ng'olaama kisinzira ku bulwadde kuba abamu waliwo obulwadde bubakwata ku mitwe ne mulaama n'amaka ge musulamu muwagawaddeyo eri obusiraamu naye nga mbadde bakodo ate ekyewuunyisa abakodo mugaba wallahi abakodo mugaba ku kiseera ng'ogenda kugibwamu omwoyo guli wano mu masaabiro n'olaama n'ennyumba n'emmotoka mukazi wo gy'atambuliramu naawe gy'obadde okozesa na buli kimu kyonna okiwaddeyo eri obusiraamu naye ng'obadde mukodo lunkupe obadde mukodo kungwe n'olwekyo tugabe nga tukyali balamu tolinda kaseera ako n'agamba walaysa lahum ar-ruju' wa in kana fi ghayri maradi mautihi lam tasihu lahum wa lahum ar-ruju' singa obeera mu kiseera ky'obulwadde ekyo oba ekyokufa mu biseera ndala obulwadde buli nga bukutte ku mutwe ekyo tukikkiriza wabula tuba bakujjamu tujjamu kimu kya kusatu wa hadha madhhabu maliki واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وتلميذه ابن القيم ذكره في بدائع السند بعد الفوائد صحح في الصفحة ماذا الرابع من الجزء الأول ekyo gyekisanga mu bitabo ebyo bakyogera Sheikh Ibn Taymiyyah yakirondawo yakitwala ne Ibn Taymiyyah wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhu Ibn Qayyim bakikola ki batwala ekigambo ekyo ekyokuba nti omuntu niwaba alambi mu kiseera kyakufa bo bakola ki bakitwala naye ffe tugamba mu kiseera ky'okufa tugeraageranya bulwadde ki bw'olwadde bwe bibeera nga bulwadde bukutabusane ku mutwe tugamba nti nedda tetusobola kukkiriza kulaama okwo wabula tukulongoosa wallahu ta'ala alam mukkirize tubeere nga ate mwana wattu tukoma wano biidhinillahi tabarakahu wa ta'ala oyinza okubaawo ebibuuzibwa oba oliawo tukomye ku bintu bina mbambisamalayizing ekisookera ddala mu natajihiz okuteekateeka omufu ekyokubiri ebibanjibwa mu bufu byalese ekyokusatu ebintu ebiri mu nsingo z'omufu ebimubangibwa eby'omuntu mu amabanja g'abantu ebbanja omuntu lyeyakuwola oba zaka Allah nga yagikubanja oba omutango oba ekyeyamo then ekisembyeyo kyetusembeddeko ddala tugambye adduyunu al-musala zetukomyeko nam duyunu al-mursala tusomye ebintu bibiri bisatu so tusigazaayo ebintu bibiri insha Allah betujjo bisatu wal wasaya n'ekisuubizo ebisuubizo netubisomye so tusigazaayo ekintu kimu kye bayita al-irithu obusika bwe tugenda ate okuyingirira insha Allah ate tubeere nga tulaba bwekola ki bwe butambula olukye ekisemberayo ddala ebina biri byonna tubimaliriza tusigazza olugendo olunene nga lwe bayita al-irithu obusika insha Allah abayina ekibuuzo Sheikh waba yabuuzizza ekibuuzo insha Allah saba tubeere nga tukimuddamu mu budde obutono insha Allah na assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala muganda waffe ya comment ze haitwa Jingo Ali naam Jingo Ali agamba nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi agamba nti mbuuza nti singa omwana abeera yazaalibwa bwomu n'asiramuka naye bazadde be nga si basiraamu ne bafa ng'ate tebasiramuse kati abuuza nti musikaabye ekisookera ddala tabikirayiminga wabanga mukulu ng'asobola okwekolera mugimu ku manaafi ga Baitul Maalil Muslimiina
okubeera nga tutaddewo Baitul Mal Muslimina nga weeri oba state treasury ey'obusiraamu kwe kubeera nti abantu ng'abo bayambibwa. Waffe wano mu Uganda mu mbeera yaffe tetulinawo state treasury, Baitul Mal teriiwo. Hatta zino baiti zakaze tulina eziriwo mbabulidde omugaso gwazo ziraba oyo ateekayo naye gwe atateekayo tezikuliiko. Kakati kye tugamba mutyo nti omuntu ono singa aba afudde mu mbeera eyo bw'abeera nga asobola okwekolerera falyasbir asabare tagenda kubanja naye indu'iya bw'abeera nga ayitiddwa ala ayyamsika shay'an min mali abihi atwale ekintu kyonna mu maali ya kitaawe fabiha wa ni'ma falyakhudh ma yu'tunahu akwate ekyo kye bamuwa abeere nga akitwala takilaiminga tagenda okilaiminga nti obaki bwe bamuwa akwate naye tagenda kubanja nti nnoonya busika bwange bwa taata wange kubanga tukimanyi bulungi nti obusika wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu tebuliwo hata inkana abika wa inkana ibnuka ne waba mwana wo ne waba kitaawo tebuliwo naye singa batemaatema ebintu ne bababuke bakuwadde khudh dhalika ma yu'tunuka kwate ekyo kibakuwa wal islam fal islam ya'lu wa la yu'la alayhi kama qala Sa'id ibn al-Musayyib rahmatullahi tabarakahu wa ta'ala. Naam. Ekyo nkakasa nga nkizeemu naam olwo ekibuuzo Sister Rayat binti Hazim agambye nti namulwa ntya wenfanga tewali n'omu amanyi nti bammanja namulwa ntya ate nga mmanja taliiwo kwogera nti ammanja. Hasbunallah oba ogenze anti kye tugambye kati ensooka okuwabulamu twesanga wannanga okukubiriza advice gyenkuwa mwannyinaze laama ebiraamo weebiri mukuba amasimu mubifune mujje mututuukirire mubifune kubanga bw'ofa jjukira kati olwaleero otegedde kale ate ggwe bw'ofiira awo omusango munene nnyo mu maaso ga Allah gw'oba olina era oba ogenda kubonabona ila qiyami saa paka nga tavuddeyo ku yaumul qiyama omuntu oyo ogenda kumusasula mu mirimu gyo kubanga nabbi yatugamba omuntu agenda kujja ku yaumul qiyama nga alina jjukira ku yaumul qiyama omuntu ajja kujja nga tayagala mu ssente nedda ayagala ku swala ze wasaala zogenda okumusasulako naye ate nga yujuhu yauma idhin sha'nu buli omu anoonya kimutaasa sha'nu yughnihi buli omu ali mu nsonga ze naye agenda kulaba ng'anoonya kimutaasa gundi nali mubanja kiringa bonabeera nga tulina akakulya konna n'ojjukira buli yenna gw'obanja kati naawe naye bw'ati wagenda okubeera nga muyala ng'akunoonya omusasule n'olwekyo better do it now balaga yonna nga bwetambula erimu ey'ekiraamo oyinamu abantu abakubanja balambike mu kiraamo kyokolo mwebeeremu n'amasimu gaabwe gye basangibwa obeere ng'obiteekamu ekyo kiyambeko abantu bano abasigadde bwe bukulu bw'okulaama so oyo byonna byonna ekibuuzo kibuuziza naye nga kiri ku bukulu bwa kulaama insha Allah. Naam ndowooza kyekibuuzo ekisembayo mu Sister Nabire Khairat abuuza n'agamba nti salaamu gamba nti Sheikh watiifu nga neeyama okubaako kyengulira masjidi naye nenfa nga sikiwaddeeyo abuuza nti ate nga sigambye kukimpeerayo ng'ate tugambye kukikuweerayo kati agamba nti namulwa ntya amaaso ga Allah. Naam kati ekisookera ddala naawe oteekeddwa okukola ekiraamu kiri bonna aboogera bali mu kiraamu oteekeddwa okukola ekiraamu kuba byonna byonna biteekeddwa kuba mu kiraamu nadhiri amabanja agakubanjibwa nabo galina kuba mu kiraamu. Ekyokubiri omuntu yenna abeera afudde nga yeetema nadhiri ateekeddwa okugisasula liba tebawula wakati wa kisuubizo na kweyama okweyama oba okakasiza nti ekintu ekyo ogenda kukikola naye ekisuubizo obeera wakati w'okukola n'obutakola kitegeeza bw'ofuna obusobozi okukola naye kino kyatteeka kyova olaba nti abantu abeeyama n'agamba nti nze ngenda kukola itikaafu ekisiibo kino ebeefuuse yatteeka bw'atagikola guba musango ebeefuuse waajibu naye ate nga sunna ekya sunna kyonna buli lw'okyeyama kiba kifuuse kyatteeka era bw'ofa nga tokikoze kiba kifuuse kyatteeka olina okikola liba bbanja ligenda okukubanjibwa ne mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe liba bbanja bwe tuba ng'olise ebyobugagga waakiri tutunda ekintu ne tusobola okusasula ebbanja eryo kyekyo tutunda ekintu mu byobugagga byolese ne tusasula ebbanja eryo so kyekubiriza abasigadde mulambike ebyo byonna byonna muteekeddwa okuba nga mubikola ki nga mubiraga abantu mu script zammwe zibeera nazo ez'ebiraamo omuntu asobole okubeera ng'atambula bulungi oba asobole okubeera nga atambula mu bulamu bwe ave mu bulamu buno obw'ensi ng'ali kiriya taliiko nziro mbeera efaanako bwetyo wallahu ta'ala a'lam. Era Nabire Muganda fi Khairat abuuza nti nsobola okufuna ekiraamo ku online
aliridda ekiraamo anti kati ekiraamo asobola okukifuna ku online naye it depends kubanga online tusinga kiwa nnyo bantu abali ewala abatali mu Uganda oba abali ewala ennyo ng'okutuuka kijja kuba kizibu costs zaawukana omuntu agenda okufuna mu soft copy n'omuntu agenda okufuna hard copy inshallah osobola okukifuna nziramu nti yasobola okukifuna wabula costs zaawukana okusinziira ku muntu afuna hard copy n'omuntu atwala hard copy inshallah so asobola okukifuna ng'oyise ku simu zaffe ze tugambye 0772861687 eri ku WhatsApp oza ate osobola okuyita 0703 337998 era nayo osobola okugiyitako okuba oba okujja ku WhatsApp n'osobola okubanga ebisobola okubifuna inshallah details ezikwatagana okuba ebyo osobola okubanga tozifuna inshallah. Naam. Agambye nti ali Dubai. Naam, mashallah bwabanga ali Dubai ojja kuyita ku simu enzo gendo giteekemu ojja kubanga okufuna ku WhatsApp nja kuweereza details kuba waliwo n'abeera ndani abakifunye mu Luganda waffe mujuzi mbanyi ate kuba kwali Ahmed inshallah twamala tukwatagana n'afuna details kale n'olwekyo naawe osobola okubanga okifuna era naawe oyita ku gundi yeemu inshallah nja kuba ate ng'obifuna biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Naam. Nkakasanga sujja kusukka wano wabula nsaba ababaddeko era twongere ate kubiriza ne bannaffe beeyongere okubaako inshallah omulundi ogujja ale tujja kubanga obuuli awo tutandikira ku busika twongere ate tugaziwo olugendo olunene lwe tuliko kati situmayo tulimalira. Esimu ya WhatsApp gisome mpola mpola abasiramu bagambe gisoma speed. Esimu ya WhatsApp eri 0772 simu ya WhatsApp eri 0772 86 16 87 njiddamu eri noti musanvu bbiri noti musanvu bbiri kinana mu mukaaga kumi na mukaaga kinana mu musanvu eri ku WhatsApp poza ate nga lero ne ya Airtel ne eri ku WhatsApp eri noti musanvu noti satu eri noti musanvu noti satu kinana mu satu kinana asatu mu munana ya Airtel ngambye nti eri 0703 83 eri ku WhatsApp 80 38 ezo ziri ku WhatsApp ebbiri emu ya MTN endala ya Airtel. So eyokubako era zennyini osobola zikubako biidhnillah zibasobola okubanga olisivingibwa. Mbaniriza mwenna abazze ku office okusobola okwebuuza nnyaniriza buli yenna alina ekibuuzo ng'oyise ku mikutu gyaffe egya WhatsApp ate nayagadde okutugoberera osobola okwongera okusoma emisomo mingi gye tulina ku YouTube channel kuno kwennyini ku Ihsan Muslims Central mu buli lwakuna emisomo gibaako n'egyemabega mingi muddeyo mukisome pozi ne page yaffe era nayo kweri Muslim Central osobola okugenda no researching emisomo kwegiri mingi ndagirabye nga mingi ate era nga noyita ku YouTube eya association obugenze ku page osobola okugenda ku page ebeerako emisomo gino gyokka Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda page osobola ogiyitako oba osobola okugenda n'ogamba ku YouTube emisomera kwegiri Islamic Inheritance Consultation in Uganda Islamic Inheritance Consultation in Uganda eyo ye YouTube channel osobola okugenda emisomo n'obanga musubscribing muberenga emisomo egyo inshallah muyifuna mu bujjuvu Islamic Inheritance Consultation in Uganda YouTube channel inshallah muberenga mugendako. Jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.